microphone abuuzaako mbebaza emirimu gye mukozi ate mbebaza era gye mukyakola mukama katonda yebalabaguma naddala abala programu mbozi kati nga mugamba bisobola kuba nga biseefuka nga kyemukola kirungi nnyo era mbebaza nnyo okuva mu bitundu ebyenjawulo ate okuva mu nsi ez'enjawulo nga mutuula wansi baagala nnyo mwebale nnyo mbatumirako yonna buli omu osinzidde house manager bekiyita bakadaama mbatumirako naye gavumenti sijja kuwa budget kuza nti abaana abo babawo omusolo nnyo naye bw'owulira abaana beekubira omulanga halima ensonga za liima nga tewali wadde munnabyabufuzi wadde owa gavumenti afaayo ku nsonga ezo kitegeeza nti gavumenti yaffe fa yavaawo yadobonkana budobonkanyi tekyafa ku munnauganda afa kumusolooza busoloozi ofe nnyo ku baana abayingiza omusolo mu ggwanga embeera gye bayitamu sinungi ate ne kampani zibatwala ekituufu zirabika zammwe kampani ya Shukran omwana omwe yayita mbasaba muve mu kwogera nga mubalaata wabula mutunuulire nnyo ensonga z'omwana oyo tusobole okuba nga afuna obwenkanya engeri emu oba endala temufa kimu kutwala abaana mututte gundi olwokuba musolooza buli mwana agenda mulina sente zemufunako naye mufe nnyo ku bulamu bwabwe saba gavumenti ya President olwisa na Uganda nti abantu mwabavaako mwabaviirako ddala wabula muliwo kintu kubasolooza wabula tulage nti ekiruma muna Uganda nammwe tubalumu muleme kwefula nti temuli bannayuganda oba temuli bantu buntu abasolooza omufa obwafu obusolooza tumiddeko mulungi katani malamu katani ogamba otya kansubire bulungireko Canada n'omukulu Godfrey ogamba otya olina ne kumutaawe David ogamba otya kasubire oli bulungi business anasuuna nayo buli alaba emboozi eno mukati tumiddeko onawo osinziira abali e Kampala wonna abali Uganda mwena mbatumiddeko ensonga zingi tetugenda okubanga temaatema olunaku olwaleero ensonga za okutebwa kwa Segirinya n'omukulu Ssewanyana tugenda kuba tuziyitamu tulabe mukibuti kyekiriwo bulungi mulumulo obuli munu ensonga zonna tugenda kuba tutemaatema ate era mwami Geosteady ne Primah abaddemu bazzemu okubanga twalaganya ebigambo bingi nnyo nabyo Malaysia simanyi Dubai nga gye bigwera yonna abasinga manyi Malaysia ne Dubai ebeerayo yonna omukulu Geosteady yabirangidde mukyala we ate tulinamu n'ensonga za Dr. ekivu kya Dr. Chameleon kinajjukira nti kyasobola kubeerayo olwana mu kikuba w'enkuba yajja n'atwala stage era ensonga ezo nazo tugenda kuba tutematema gravity ye yasenyuka busenyusinga munaafuna ekiti ensonga ngaezo kona tugenda kuba tubiyitamu atiimu yatudde dda okuba nga ekutuusaako ensonga nga bwe zitambula namba emu namba emu mpozi mbalamusizaako nnyo mwenna abatulaba mu nsi yonna kitalo nnyo abafiiriddwa abantu baabwe Katonda abagumye mpozi ntumirako omukulu Bekisu era ndani awo tumiddeko nnyo Beatrice tumiddeko nnyo Amukosikovia olabye n'omukadde obulwadde n'abalamu n'abawagizi baffe tubatumiddeko nnyo mbalamusiza nnyo bannange bonna mwenna abalaba emboozi mukati amannya nga bulijjo nze Mawa Haruna omukimanyi bulungi njagala okubategeeza nti mwenna batuwagira abali e Netherland abali mu America bannange tubaagala nnyo abali e Germany abali eno mu Sisige yayise banne katubire nti abantu baffe muli bulungi abali e Turkey abawonye n'abyawo mukyala Beti omwana oyo yafudde ne bannange ab'enganda ze kansubire nti bannange Katonda ajja bagumya mu America wali emikwano gyaffe David Mutaawe nkulamusiza nnyo ne famire yo n'omukyala mundabire omugambe nti ab'emboozi mukati yebale kulaba mboozi mukati mukyala David Mutaawe oyo abeerako nnyo ng'alaba emboozi mukati abantu b'e London bannange njagala okubategeeza nti tubaagala nnyo kubanga mmwe bantu abasingira ddala okulaba emboozi mukati abanino abamu abajja ne bagamba nti bannange naffe katubanoonyeko abasinga bajja ne batunoonyako nga bavudde London bavudde mu America
abantu be Uganda muyombayomba ne banenda natandise namwe okuvaayo nabalabye waliwo omwami gwe nalabye abadde weno mu Nnyendo nangamba se omwami mawa nze ndabidde Emboozi mu kati ebbanga ddene omwaka mulamba oyo nno netegeera nti akola ki gyali omanyi luli nagamba nti tebaliiyo naye batandise okuvaayo mu Kamooli bagadde balabireyo mu Kamooli nga beekwese mpolampola ne batandise okubanga nabo amaloboozi gavaayo balina agamba nze ndisse muto badde banneesi bamanyi naye nga mwebale nnyo nammwe okulaba Emboozi mu kati era mweyongere okulaba Emboozi mu kati mutambule n'okumanya wano tetusiisitira kubanga ate wano najjudde bw'osiisitira omuntu ate oluvannyuma kuba bukubi n'agamba lwaki onsiisitira waliyo munnaffe ennaku ezali asiisitira omuntu amaze ebbanga amusiisitira naye ate basiigana engumi neevuga so wano tetusiisitira twogera bituufu bw'alaba nti bikyamu n'onyiiga naye nga fetukubuulidde kyetulowooza tuya IND bannange mujje muliko ekamere wano IND emakinge osobola okujja olina pate olina akakolo konna koyagala okuteekawo ng'ojja ku IND ng'ofuna akatunda akalungi emmere ennungi ate omalirizaawo waliwo awo Climax nawe osobola okugendawo n'owuga n'ofunawo kabiya abakanywa IND omuzikiti weguli osaala bulungi nnyo buli kimu eddiini etambulira wali n'emmere n'etambula na buli kimu IND emakinge genda olye ekyobulya nti kyoyagala okulya mind ewa stomaka fa ku lubuto lwo nga wuliriza omanyi mu bantu basoomola fa ku lubuto lwo kiddemu mu luzungu mind ewa stomaka ng'ofa ku lubuto lwo ng'olufiirako kwa IN ako nga bagandi tugenda ku IN kulwa emmere ennungi akalungi n'ekifo ekirungi ekikuwa emirembe watuuka awogenda mumakinde opposite Climax ebyokulya n'ebyokunywa kasaavisi kakeya kalungi ate nawali Netherland ayitako wali eri African Food Restaurant Netherland okuleetanamu osobola okubanga ofuna emmere esangwa eyaffe eyawannepo Emboozi mu kati balamusizaako namwe baganda bange tukulongereko muno kubanga akyabakoomye byakusooka okwebaza buli muntu yenna gy'asinzire okubanga ye atufisizaawo akade n'atulaba ekyokola kyamaanyi nnyo nja kusaba Mukama ekizibu kyosinga okwagala buno omwaka nja kusooka kutumira omukyala bwe bayita Farida Brenda oli Canada yakoledde obuzira omukaye pate surprise n'omukolako enkwe webale nnyo webalye ddala era obuzira omukaye gamba nti nze Duncan ye yampadde sente enkwe baalubaddemu ne mukulu mawa okukolera buli kimu emmere eyo gye baaguze bagyesonze ne mawa nagamba dda muzeyi mawa ayina enkwe nga tokkiriza katiza wakikakasiza obuzira omukaye njakutumirako abalenzi b'okuzayibulaza awo bakyali bange bamwe balaba Emboozi mu kati kizimbe kyayanga kasujja sula nange emuli awo ttiimu y'okuzaya badizayininga ovula basaako ebintu ovulawo mereko omusajja afuwe mbalala yaŋŋambye nti waliwo omukyala mutajati Madiina naye atunda sipeeya yagenze n'amugamba basajja b'omukati ali babeera batumira wano tebatumira gwe era boogera sipeeya bagambe nange bantumireko muzeima wantumireko n'owombwengula beyagambye bantumireko yaja tikulamusiza nnyo balikubanga yawali yamugambye agambye bakimanyi naye nga balina omwagawita ajati Madiina yayimba bibuuzi njakutumirako omukyala bamuta Sumaiya Sakozi Faruku gy'oli ne wootadda kagobako Duncan oluma akukutte bulungi gwe ne wootadde abeererayo ddala naye ne muzeeyi afuuyira kanoogaane kujja ne wootadde abeererayo ddala eyo so gwanga mujje ng'ennaku z'omwezi 24 ngende muwagira omukutajogera ebyabaawo naye nga tujja kusaba Mukama ekivulu kisobole okubaawo bambi atuukirize omukulu kubanga omwimbi kyasembayo okukola mu bulamu ekyandyagadde stage twakoze 3 stage bakoze 3 naye nga tugenda kubeerawo 2
ne muzeyi Semakula okusiima papa ali ku Serena mu mwezi 19 King Michael 13 Erugogo King Michael ali Rugogo eggwanga lidde olipo yune oli akuva mu ebizuuzi nange mubuuza David bwoli musisi otubuulira King Michael ayina sheri ngenda kuva mwezi omuyimba atubakyakola nyimba kati babivaako yagenda kuyimbira abawagizi be kyalagira kakati ngenda kuza omwezi 25 abaana emakindi tulina omwana waffe Kasumaali si Kasumaali oli owamweruka ngamba Kasumaali ono omuyimbi atali Kasumaali wekiwata atali Kasumaali dansa agenda kubeera babijiji ngenda kuza omwezi 25 bambi mugende mumuwagira abana abasobodde bonna mu Setafaali ku music wa Uganda so ensonga bwezito ziri tugenda kuva wano fena tugenda mawatiti yaduka ku Valentine ndiyo nakuma mugera mu Valentine namulabako nabatya munyinange mawatiti yakera kukulinga tewali wadde akatebe kwati yarabikako intebe zaali ye ngamba asobola okuwalima kindi akamera akalungi kaliawo kyekyaganda ekyangano ogenda ku Valentine neraliikiramu endowooza David ono ayinza oba alina emize gy'atandise okufuna kubanga otwira okutwala mu mawaate ku Valentine nga ku David neraliikiramu yagamba gamba ate nze Valentine we muganda wange David ayongedde ku bantu benjagala okutumira olwaleero omukyala Madina kwova okwogerako asinzira embalala muluti mbalala tukumiddeko omukyala Madina tutumiddeko nnyo munewe bali kulaba Emboozi mukati n'abantu bonna abakwetooloddeawo baneiba bagambe bwezituukanga olw'omukaaga baswitinga bateeka ku screen ennene nga bayita ekyalo abooluganda abakone b'ebikwano nga badda ku kitimba balaba Emboozi mukati olwaleero Aruna agambye mind your stomach naye akagamba kali nti mind about your stomach mind about your stomach seeka ekigambo kyeyogedde kyagadde nnyo abantu bonna ng'owulira nti oyagala okufa ku bulamu bwo oyagala okulya ebintu eby'omutindo genda ku end Haji Ali opposite climax akamera kalungi local food emmere international ebyokunywa byonna opposite climax obisanga waliwo mwenge bayete waliwo buzibu kakati n'abantu bonna batuwagira ku Valentine bannaye tubeebaza tufumwa ekifula ekyomuwendo ebintu byonna byali class era Haji Ali tukwebaza abantu batugambye nti ebintu byali class era badde tebalina bankuwa ne Uganda wabibakolera olwaleero njagala okutumirako kugende nnyo ku bantu b'Ebunyoro abantu b'Ebunyoro abagwangalira mu kubonaabona okw'amaanyi abantu baggibwa ku ttaka lyabwe ikaze ziwera 1300 nga kampani bagiyita kakira nga bagiyita Hoima Sugar Limited abantu bali mu kubonaabona basuula mu busiisira David abantu basuula mu busiisira babajjako ettaka lyabwe abantu abawera akakaaga famire eziwera 1500 bali mu kubonaabona babajja ku ttaka bafuuka momboze so abantu be Hoima Bunyoro sub-region tubatumirako ennyo Emboozi mukati ensonga zammwe tuziraba era twagala okutuusa eddoboozi lino eri bonna bekikwatako nti abantu baffe mubafudde momboze mu nsi yaabwe mubafeeko n'emirimu gyennyini tebagifuna emirimu bajja abantu ebbali be bagenda bakola muki mu sugar factories so kyannaku nnyo kyannaku ddala njala tumirako abantu b'e Masaka ak'enjawulo nti omwana wammwe gyali e Kampala ebintu abikwasaganya omwana waabwe Ali Faruku yenze atudde ku Emboozi mukati ensonga tuzikwasaganya David tuweereza eggwanga njagala kutumirako abantu bonna mu Uganda ng'ogula kaddata n'olaba programu Emboozi mukati ate ng'okola ky'amaanyi Emboozi n'ekirala njagala kutegeeza bannayuganda nti music gye yatandikira yenna mumanyiyo music gye yatandikira yenna mumanyiyo ng'oggyeko challenges zetuzze tufuna ennaku z'omwezi nga 24 mugende muwagire Joseph Mayanja Chameleon mugende muwagire muteeke ettaffaali kuba ettaffaali yaliteekako so kati
gye twava mumanyiyo ne tutambudde mumanyiyo mugende muwagire bino byansi byakuleka kale muwagire naye kanaka kalowoozo wasaludde okuleeta okusiba omuntu atalina waayita alina kunoonya kigoma ayite wansi naye nga tv zibikuba social media zibikuba naye gavumenti ya president Museveni olw'okuba yafa tefaayo eringanga etalina kirala temukyatya kuswala muswaza buswazi amawulire ago tebagaleeta ku tv zino ezeeno tebagaleeta kati abantu bebyo ogoba abantu famire 10 famire 15 omuntu omu teri muntu akikola ngaali muntu omu oyo omuntu ojja kusanga ngaali mu gavumenti president Museveni bannayuganda basibuka okuba nti obakumidde ku mundu naye ne Katonda yemukolagiramu lunaku lumu bakadama wabonaabona lunaku lumu tujja kusanga omwana wa muzukulu nga naye ali eyo akola bwakadama ensi tekungulwa simanyi waba muli gikungula olimye saba Katonda abasasula emisasudde bannayuganda gwanga mujje okay gwanga mujje aza babaka oluvannyuma lw'okumala omwaka mulamba n'emyezi egiwera mu mbuzi ekogga bamaze ne bateebwa naye enteebwa yaabwe baaba ebaddeyo akaluma nywera tuuka nenkubira abantu saa 6 ogw'ekiraano bakyali kigo balinda kutamwa nti onabata neŋŋamba abantu baagala bata mu ttumbi baabatadde tebaagala era nze nsaba bannayuganda buli ali wali Segirinya oba Ssewanyana abantu ababawe obujjanjabi obwenjawulo ennyo kubanga ekitagi baabatadde badde nga abatayagala kubata naye ndowooza abalina kibapika nti banene mutabata kitegeere so byonna tugenda kuba tubyogerwayo mukulu Falukaali Ssewanyana ne Segirinya bateereddwa ebigambo bingi ebyogerwa bingi ebiri mu nuupu kuvaawo mputewo kwegamba ensonga z'okuteebwa kwa Segirinya ne Ssewanyana ziringanga zirina ebbomu zakutte esajjula bingi ebyogerwa era bingi ebikyatambula nga byogerwa naye ensonga eyo ey'okuteebwa kw'abakulu abo okukikola Dankani kano ke bayita kanayo cyane omutima ono akwayiza obutagala owulira olumu bye twogedda kaga kwetirira Ssewanyana ne banne kuno olugendo lw'abana abakulu eringa firimu ezanyi olaba ku firimu eba neweetalika negyekomera era bwe baba batadde kitegeeza firimu eringa eyabadde etuuka ku nkomerero yaayo byatandika mpola mpola bannayuganda bonna babimanyi nti byasookera Masaka abantu battibwa ne bakeera ku makya ne bayiwa amagye Masaka n'ebirala ebifaanagana bwe era bwa Museveni n'avaayo n'agamba bano abakulu bakonfamingidwa ne babakwata ne babasiba emyezi 17 mwaka gumu n'ekitundu olumusi mwaka gumu n'ekitundu abakulu bemaze mu kkomera naye abakulu bano ebbanga lyonna ne batambudde eri emyezi 17 waliwo ebizitu byezze ebitambula nga bannayuganda olumu oba bakati saawa zino babatadde ne babiwusa amaaso tubadde tulaba ababaka bano nga babalambula olumu ng'abamu tebaagala nagamba olunaku ebiseera ebisembyeyo tubadde tulanga bagamba Allan Ssewanyana buli yabadde bagenda omulanga bagamba tayagala kulaba ki era tusooka tuveeyo yonna tugende wano olumusi ewasembedde nga bagamba nti Allan Ssewanyana yagambe tayagala kulaba muntu yenna kabi ba famire ye naye nga Segirinya akola ki alabibwa era Segirinya ye ng'agamba nti nedda abakulu bye boogera si bituufu Mwami Museveni yalonda omubaka omukulu Nobert Mao Mwami Nobert Mao yagamba ekindeese mu byengenda okusooka okukola kulaba nga ababaka bano bafuna obwenkanya wiiki nga 2 emabega mwami Owinyi Ddolo after omyezi egisoba mu 10 n'okusoba bwe yavuddeyo n'agamba nti omwaka guno kyagenda okusookerako kulaba ng'omusango gw'abano guleetebwa ne guwozesebwa naye ebbanga lyonna abaddewo ng'akoze eki ng'asirise Dankani njagala tukkirize nti mwami Museveni ebbanga lyetumulabye Mwami Museveni tawa nga talina bwafunira njagala tukkirize nti kooti zibadde zituula buli kaseera naye nga kiraga nti tewali bigenda mu maaso alina swiki y'omusango guno ali muntu ogu Mwami Museveni nga gwe balinze era nga bano abalamuzi baliwo nga kiguumaaza abakulu ng'olumu babaleeta mu kooti ne bavaawo nga tewali kigenda mu maaso Mwami Museveni yagamba ekigambo kimu nti abantu abakwatibwa abagambibwa nti batta abantu e Masaka ababaka ababiri tebakkirizibwa na kuwa bbeiro ebintu ebyali mu lwatu ensi yonna yabiraba
n'agamba abantu bano tebalina kuteebwa n'ebbeiro terina kubogerwako kubanga omusango balina gwaggomula naye nga Duncan amateeka gagamba omuntu yenna ngazizza omusango ne buba gutya omusango guba beirebo era afuna naddala ng'obujulizi obwenkomeredde tebukoze eki tebuliiwo obumuluma tunoonyeza obujulizi omwaka n'okusoba abakulu bano nga tebabuyina obuluma ki ababaka bano so Duncan ebintu bingi ebyogeddwawo simanya baateseza ne mwami Museveni simanya bakoze eki bwe kiba nga kituufu baateseza ne mwami Museveni mwami Museveni yabasuubizza ki abaateseza naye ontegedde amazima gali nti buli omu ayogera byalowooza ne babloggers abaagala likes basusse mu Uganda buli omu ayagala aveeyo ayogere byakoze eki byayogedde tewali bujulizi bwankomeredde tewali bujulizi bwankomeredde nti waliwo abakulembeze abenkomeredde abatudde ne mwami Museveni naye tekimba blog ekiri kumu mwenyini abakulembeze bano anti nimukugamba nannaye nkugamba tewali ekyo si kyaba blog wabula kiri mu bakulembeze banno it's okay anti segment obula nkugamba omugati yawadde obujulizi uliriza ngamba tewali bujulizi bwankomeredde nga bwe nkigambye tewali bujulizi bwankomeredde bugamba nti gundi yatudde nga bwagamba nti jingi wunamulebeko mu kasenga ateesa ne Duncan nti twamulabye era obujulizi bubuno n'ebifaananyi byabwe nti bibi so abantu bonna mwami Museveni kyeyasooka kibayita professionalism ya mwami Museveni bakiyita propaganda and blackmail ayina abantu bangi bakozesa nga bwakola ekintu asooka kutambuza bulimba obwo mwe mwennyini munda musobole okwekuba n'okwejjamu obwesige awo mwami Museveni wawangulira kitegeeza kali ate mmwe kennyini President Museveni mwambe yayitamu okusiga anti wuliriza Duncan mwami Museveni bw'abaana abajjamu kyayagala mummwe mwennyini mwayita otegedde nga bw'oddira family nti erimu abaana 85 n'ofunamu abaana aba n'obagamba mulaba ngenda kubawa ebyokulya ne mugende munkolere kino naki tekitegeeza nti bano abaana bebakulembeza ab'omuki bebasalirawo family kakati enkola ya Museveni yeeyo yanoonya ewala ekinyuzi n'afunamu abatabangula era watambulidde ebbanga lyonna so time tugirinze owulya Duncan bino bigenda kutambula byakatandika butandisi era mu kisinga 2 oba omwezi amazima amakusifu gagenda kukola ki gagenda kuvaayo kubanga njagala kubuli ebbanga lyonna libasibye ababaka abantu bannuupu Duncan buli muntu wabadde avayo mu nnuupu oba mulwadde yenkanawa abadde avugirawo direct n'agenda ekamwokya head offices bano ababaka babatadde waliwo ne decoy ezakoleddwa nga tebabakkiriza na kujja ku kibiina wabula bagenze eyo gye watamanya akoze eki era mwami Kyagulanyi byaddawo statement yagambye ebbanga lyo tubadde n'abakulembeze oba abantu abasibwa abannuupu babadde bava mu nkomyo babajje badda direct ku kitebe ne twogeramu nabo ne tumanya obulamu bwe bayiseemu ne biki bye bakoze eki challenges ba facinze naye tetunnayogera n'ababaka bano kumanya biki bibaddewo na bulamu bwe bagiseemu n'agamba n'ekigambo nti wabaawo omuntu yenna yeetabye mu kuteesa ne mwami Museveni si nkola yaffe ng'ekibiina kya nuupu era oyo bw'aba yakikoze wuliriza n'agamba oyo bw'aba yakikoze ku lulwe ng'omuntu kubanga ebigendo bya nuupu tetukkiriziganya na nkola nti nkuwadde kino mpa kino wabula twagala kugoberera nkola ey'amateeka constitution bwegamba so omuntu bw'aba bamusiba nga talina bujulizi bwankomeredde alina okufuna beyiro obujulizi bwe bwabuze abantu balina obbatta mu gavumenti yani wangi mu gavumenti yani anti tewali buzibu ne constitution bweti bwegamba kati nuupu president wa nuupu ye agamba eyo enkola ey'ekibiina gye bakkiriza so bw'abantu katugeze mwami Duncan yageze nakkirizigana ne mwami Museveni owulira eyo enkola yagyekoledde ng'omuntu anti oyinza okuba yakkirizigeza n'agamba nti ebbanga libasibye baganda singa tubaleka Museveni yerowooza bayinza obeeramu emyaka 5 anti kyenkugamba tekijjaawo kigamba nti etteeka oba enkola y'ekibiina eri bweti kubanga Duncan bw'oba oyina endowooza ye tekitegeeza mbunne endowooza ya constitution bwekola ki bwegamba so nga nsamalazingawo wonna nze kyentyagala okutegeeza bannayuganda nti ebintu byonna bye tulimu ebyobufuzi si by'abantu ba myoyo minafu owulidde nga bya myoyo minafu era tewali asuubira nti mwami Museveni agenda kukeera ku makya tuwa obuyinza ku silver plate wabula obuyinza
bufunibwa abo abeewaddeyo era nga bugumu ekisusse waliwo baddeyoko ebigambo byange biwulirize oba abo abagumu abasusse so wuliriza abagumu abasusse saawa zino ebintu byonna bijja kwogerwa era njagalwa na Uganda buli avaayo n'ayogera ebigambo ajjukire nti mwami Museveni enkola ye esooka propaganda kubuzaabuza na blackmail kale baalo yabadde musango guno n'abalamuzi abasaze obwenkanya okumanya nti abantu balina musango nebabata wabula ate kyenalabyewo ekirala nawulidde omukubizi asirika agamba nti abantu ajja okweyimirira abantu bano bafulumye kooti batadde bano abantu wabula ate nga bazze okubeera nakutuuka esa kitegera toba ekikumu kya byonna sayabaakyayisayiningako bwamaze okubata abakulu bano Segirinya bamukutte wassengaawo ogamuvudde bamutwala bamutwala bamutudde mu makaage bamukutte empisa ebyenjawulo naye ndowooza ekyo bakikoze olw'emya okwerinda bwana bayinza okwiva ku kkubo nga sekizekawembe kikoze naye nga nze nja kwebaza nnyo buli muntu yenna yabadde mu musango gw'abakulu bano kubanga abadde abakulu babakuuna paka lwe babatadde nja kwebaza nnyo era kusaba Mukama akuzeewo bafunye obwekamu bino ebisigadde byonna bijja genda bigonjoolwa mpolampola oba bateeseza namundi oba bakoze bitya kubanga neyateesezza nze essaawa yawe omwami wajja ku poliisi nga tetukkaanya nzigeza byesikanye naye weebiri naye nayagala asooke bantu tudde ebweru nze mwebaze kubanga twali muntu yenna akwagaliza kubeera mu kkomera n'ogamba nti mukwano gwe so kati nze oli wadde wa kibiina kyo oba wa kibiina ki naye kasooba ng'ovuddeyo ebisigadde ne tubiteesa kabatuwabwe kubanga taka lwobeera mu kkomera abeere we bakusalirawo era bw'ogamba muzeeyi tugenda okwate wali awali wuufa ogyewo emitwalo 5 ogiwe jingwali ewagundi oba azituusizza oba tazituusizza oba muzeeyi azijjeyo nga tomanya so kati tukulu kyabeera kasaba kano baavuddeyo Segirinya bagamba Ssewanyana bagamba mulwadde bamuwe obujjanjabi ejjanjabiwe kubanga nema kingi tobaddewo MP taliiwo kansala taliiwo ekyamani taliiwo kakati kyekikulu ekibaddewo nga guganga kyo kiringa erifu bitabise 13 buli kiina mukulembeze naye kino twafunye obwenkanya ekirala ebintu by'ababaka bano okuba ne baavudde mu kkomera ekibira kyalanisa okweyuzaayuzaamu omanyi musajja wange mayingi oyo yagamba nti kibeera gwakikula ennyo nze nandirowoozezza nti pulezidenti w'ekibiina omukulu bati Kyagulanyi Ssentamu sooka oyite abantu bonna abannuubu oba bakansala oba baani bagamba ne waliwo ebintu baleeta kufuluma oba olina obutakkanya ne gundi mbadde nsala tusooke tubumalirewo wano kubanga gye tulaga mu maaso eyo abantu bagenda kwekuba oba teekubira ku TV bagenda kwetemaatema so nga ate nga ndaba nti omubaka ono pulezidenti w'ekibiina singa ayita abantu bano oluusi ayinza okubeera abantu abadde obutakkanya wabuddankanya naye ng'omukulembeze singa abayita n'ababuuza nti owaayi mwami mawo ki ekikunyira n'ennamba emu obuzibu buva ku ki mwami mawo n'ayanjula ensonga ze n'ennamba emu n'aziddamu okusinga ensonga zino ziddamu bano abantu ate abalonzi kubanga wetulonda omubaka wa paliyamenti tumanya nti oyo asukkulumye era aweebwa ekitiibwa naye kibi nnyo okubeera ku TV oli n'awulira omubaka gwe yalonda namugaa nti yabba ssente wa Museveni oli wakyogera mu bantu 10 abakiwulidde yaza mubamu 2 abagamba ekituufu azijja tulangira ejjanyo kubana nabyo puroguramu emu omukulu agabuuza Emboozi gwe era obusobozi obukutwala mu Amerika kati nze atagendanga mu Amerika nange nfuna ekirozo ninga nti Emboozi obusobozi tabuyina kubanze mu Amerika sigendangayo so kati ebintu bwe bityo nandisabye omukulu asobayita ekibiina abantu bonna bagonjoola ensonga z'ekibiina kubanga wetugenda bino ebakola essaawa ya leero ate ono omusajja nakasaba bye byayagala bye bali mu kukola kati ojja kgenda okola nga alese okugenda nga onayo omukuumu kubanga alese oba okufuna obutakkaanya so kati ojja kuvanga olugangamba omukulu bali Kyagulanyi ebiriwo bino byonna gwe payoniya w'ekintu kino era njagala okkakkanya ebintu bino ng'obudde
Okay, mukulu mawo. Ensonga nga bwezitambula ababaka Segirinya ne Ssewanyana bateereddwa naye n'abalabako naye nze kimanyi kyakabadde balwadde bakyalina okuba nga bafuna obujjanjabi. Ensonga zano yadobonga. Okusookera ddala njagala okwebaza Mukama Katonda ne balooya abayambye abasajja abo okuvaayo. Kyo nno baakoze kyamaanyi oba baavuddeyo nga bayise mu nteeseganya oba baavuddeyo nga bayise mu mateeka naye ekyokufuluma kyekyabadde kisinga okuba ekikulu kubanga bamaze ebbanga ddene nga bali mu kikomera. Naye ekintu kya Nuupu kino kirimu ebintu nga 5 oba 3 ate tetutasobola kumalayo byonna olw'obudde. Waliwo paati egamba nti ababaka okuva mu kkomera nga bayise mu kuteesa ekyo kyabadde kikyamu. Ne waliwo ne paati egamba nti bwe kubanga okuva mu Segirinya mu kkomera tulina kuteesa tukole ekyo. Kati paati ezo bbiri ze ziri mu kukola ki? Kulwanagana. Kane wabaawo epaati eyokusatu etategeera nga bo bagitegeera buki? Butegeerezi. Pulinsipo ye agamba ki? Nga pulinsipo kyanaaba ayogedde bali kye bakola ki? Kye bagoberera. Naye nze ndowooza nti omuntu yenna ng'owezza emyaka 18 bannange tuliga okwetegeerera. Ekintu ne bw'oba nga okirabye nga kitambula naye gwe omutwe gwo gugamba ki? Gw'okirowoozaako otya? Saagala abantu baddire nti okutegeera kwabwe kwonna bajja kuteeka ku pulinsipo. Kubanga osanga omuntu nga ye agamba nti Kyagulanyi kyatakirizaamu sinange sikola ki? Ng'alinga agamba nti yaddira omutwe gwe n'agutikka Kyagulanyi. Era ng'alinga nti Kyagulanyi okujja okubeera ku pulezidenti oba okwesimbawo yazza musango y'alina okutegeera naawe ekintu ky'osobola okwerabirako. Eyinza okuba nnono ya kibiina. Anti kyegamba nti bw'eba nnono ya kibiina eyo nfu. Kubanga omubaka wa paalamenti nga wagenda mu paalamenti olina okwetegerera. N'ogamba olaba Duncan omuntu akeera enkya n'akubbako ssimu yo. Naye n'omugamba owange essimu ogitutte naye nnyamba ompeemu layini. Nga ssimu yo gye batutte tobalaba bulijjo. N'ogamba nnyamba essimu twala naye mpaamu ki? Layini. Ng'olaba otandise kuteesa namuki? Namubbi ate atutte essimu. Kati ate olwo omuntu ow'obulamu kubanga Segirinya gw'olaba ne Ssewanyana ebbanga lye bamaze nga babasibye ddene nnyo. Kati ebbanga eryo toyinza kugamba ti gwe oyagala Segirinya afulume naye ng'olirinda amateeka gakole g'omanyi bulungi nti amateeka tegakola gakyakola. Ng'ombadde olaba bulungi omusango gwa Segirinya bwe gutambula. Segirinya baali baakamusiba webba okulembeze n'avaayo n'agamba nti ekyabbeeyiro kyoza kigira kivaawo era ekyo nekitambuliraawo simanyi kyakka kitya. Kati oli bw'abanga ye alaba nti Segirinya okuvundira mu kkomera ng'alina kuteesa ne Museveni oba alina kuteesa ne gavumenti, nze nzikiriziganya n'oyo eyateesezza n'awona ba Segirinya okufiira mu ki? Era gwe atakkiriza kyokuteesa n'oli ate bali ekyo kiba kikyamu. Tisinkola yaffe ey'okuteesa nze ndaba ng'oba kyoyogera tokola ki? Tokimanyi. Kuba omuntu oba musiba Duncan abasajja abo balina famire yaabwe, balina be balabirira, balina abantu be babakiikirira, babadde mu kkomera. Olaba oli akusayiningisa busayiningisa n'agamba mawakkiriza ng'owulira akutaddeko paasi. Abasajja babateekako zi paasi n'agamba akkiriza nti mubba ne Duncan naye nga tokimanyi n'ogamba wayi kanzikiriza olw'okutaasa ki? Olw'okutaasa obulamu. Kaliza omuntu eyakoze ekintu kyonna ekitaasa ba Segirinya okuva mu kkomera oba yateesezza oba yakoze mu ngeri ki naye nga ekikulu kyabadde kuva mu kkomera yakoze ekintu kyamaanyi nnyo era nze oyo ndi wamu naye. Naye njagala okutegeeza ekibiina kya Nuupu kubanga kizeemu okwerumaaluma kw'amaanyi nti ensonga eyo nno gye mukola mwe bennyini pulinsi wammwe yabagamba nti kubalabisa ate mwe mutandise okwerabisa. Kubanga lwaki mutandise okwerabisa enkaayana ze mutadde mu kibiina mujja laba nabagamba ku wano nti mujja labako nga ow'ebyobulamu addako ajja kuba fulufiga nga bebaga nti ye minisita waaki w'ebyobulamu. Lwaki? Ti abantu abategeera mugenda bagoba mu byobufuzi. Kati omusajja nga Masias Mpuuga osanga social media ziri ku Mpuuga zivuma ziri kwani zivuma naye nga abasajja ba Mpuuga bannabyabufuzi
botunuulira abalina omulamwa kali gwe bw'onodda mu kusindikiza mbuga omuwendulira abantu bamuvume omuyite omuli w'enkwe omuyitaani ogenda kuba ogoba abantu abalina ensa mu byobufuzi ojja olingizeemu ba Jennifer Forofiga bansamba trumpet tujje tulabe nga bebaki bebakulembeze olw'ensonga nti generation yeno eriwo egenda kwetamya abo abantu obukulembeze osanga omuntu ng'avuma omuntu naye nga nekyamuvumira takola ki takimanyi bavuma abantu kati gwe tomanyi omusajja yakwata ababaka banuuki 15 n'abatwale wa Museveni ne bali ku mpuuga bavuma naye neyabatwala musajja musuubuzi ali awo lwavaayo neyegulira zino ziroleeze keyafisaako tomumanyi neyegulira ziroleeze ye yeyagala nemuwabalalira abakulembeze oluusi abatalina musango abatunuulira omukulembeze babiri omukulembeze atunuulira n'agamba kino ekintu nakiyitamu bwemani nakuteesa na Museveni kanteese naye omuntu asobola okufuluma muki okukomera bwemanina butateesa naye era sijja kikola walimu ensonga gyolabanga erina kuteesa kuyita mukuteesa wanolabako abantu banuupu abo nga bawandiisa olukalala lw'abantu baabwe nga bagenda tukwasaki gavumenti wakirabako nebagamba muwandiike abantu bonna abantu baffe abaabula olukalala tulukwase sipiika era ne balumukwasa ndowooza ne batandika okunoonyereza kitegeeza era mu kumukwasa waliwo abaawo okuteesa kubanga olukalala lwetukulwadde genda onoonyereza abantu bano naye asigenda banoonyereza kati nja banoonyereza omwazi ogujja eyo ne baki katwaki ogamba nti Segirinya okufuluma mu kkomera wawaddewo enteesaganya ekyo kibi kituuke n'okutabula ekibiina mutunga ensi mmwe beetunuulidde mutandike okweruma mutandike okweyuliza ku TV ze mbadde ndowooza twandifunye okwetegerera okwa ddala okw'ekintu kikulu ate nammwe abawagizi mulekenga kuvuma bakulembeze olw'okuba principal agambe nti ye ayagala kino naawe ekyo teekamu okwetegerera ne principal aweetaaga omuwabula muwabule mugambe principal wano tuwaba ze ndowooza amujja kutambula bulungi ate mutuge mu kalwakaddako nga mukyalina ensa. Nambe ensonga z'ababaka okubanga bateereddwa kirungi ate nnyo dankani wiiki ewedde nasibwako mukomera awo bandi awo nga banywanyi bange bazze David mawa mawasawo yajjayo ne wa military naye somanyi nti oli w'amaanyi bwotyo ali Faluuku ne bateeka polisi ku bunkenke era omusajja amaliza agamba tumute tubaleka akole ki agende mu yonna kyengezaako okulaga nti nasisitinga nnyo obutagenda munda mukomera wadde saayina musango ng'oli ambuza wakyogerera ku ssimu awo ne mubuuza kati mwateekako kapanda ogererako nangamba ofererawo ne mbuuza mpezaani mukunteeka munda namugamba simanyi ko basinziira kuba bwa polisi naye ndaba oba basinziira ku ki naye oyinza okuba totegeera bulungi bipisiraga nti muteekero ki munda kuba namunyonyola byonna byenyina omunyola nga sikola ki nga tawulira which is nti omuntu obeera mukomera otuuka essaawa mutufu nga yagala kukola ki nkugereza nze nali nomusaawa busaawa ku poliisi naye endulu gye nakuba togimanyi okitegeera kwegamba omuntu otandika okutegeera kubanga abo amagezi gonna gaba gakoze eki gakuweddeko Segirinya ne Ssewanyana okuba mukomera kirungi n'okubateeseza yabateesereza bafulume mu ngeri yonna gye yateeseza mu bafulume kisobola okuba ekirungi kubanga bo babadde baagala kubeera bwe n'abantu baabwe balabirira baagala saavisi eziva eri taata maama mwana wange kojja ani naffe ababaka abaabalonda olumu tubeetaaga baliki bali bweru ebyandiroka tukwataganya ebirala ekyo kirungi nnyo era sinza salya mulungi baali badde mu kkomero olwakino nakino naye ensonga eno kanjigaziyeeko dankani njiteeka njijja abantu we bagirabira wabaddewo negotiation wakati w'abagitambuza ng'eri wakati wa pulezidenti owa Uganda n'ababaka bano era ne batuuka ne ku nzikiriziganya bwe baatuse ku nzikiriziganya ne balyoka bagaa nti bagenda kukola ki kuteebwa okufuna bulungi mu kuteebwa okwo mu negotiation eyo mubeeramu
give and take byonna bibeeramu considerations ezo zibeeramu kakati ebintu bino ebyetabikamu bakkiriziganyiza kuwaayo ki era ono yabagambye kukola ki ebyo tulina obitunuulira tekisooka ekyokubiri tukyabanja regimu eno eriko baani abatta abantu b'e Masaka kuba tukirabye bulungi nti bwe bagamba nti baabatta babadde tebabatta olw'ensonga nti ne mu nteesaganya zonna ezakulembedde temwabaddemu pate egamba nti nno wafiirwa omwana wo wafiirwa taata wo wafiirwa ani ojja wetabe mu negotiation eno kati baateesezza naani era yafiirwa ani okiwulira kyembuuza baateesezza naani eyafiirwa ani kuba musango gubavunaanya kutematema abantu b'e Masaka abaafu abayitirivu tukyabuuza regimu baani abatta abantu b'e Masaka kubanga bano bagamba nti be baabatta babalinako n'obujulizi bamaliriza nga bagamba nti ate baateesezza n'omukulu Museveni atafiirwangako wadde kizibu ewe kati tebatulowoozesa nti yali nteekateeka okutematema abantu b'e Masaka okuteeka ababaka bano mu kkomera okufuna enteeseganya ne Museveni era tubuuza bani ababatematema ekyo tulina okibuuza ennyo ekyo ekisooka ekyokubiri mu bukulembeze bwe tutambuliramu kawabe nuupu kebe NRM mulimu ebintu bingi ebizibuzibu ebibeereyo munda wabula mu bino byonna byetaagamu obukugu mu byobufuzi obukugu obwo mu byobufuzi olumu abantu babutwala layiti n'olaba omuntu w'ekibiina ekimu n'ekibiina ekiranga ensonga ezaligeredde mu kibiina ate ziza obukugu ekitali kituufu n'olaba omuntu olumu nga mukugu naye nga waliwo ekintu kati ekitayogerwa kati kagerezi dankani wobeera MP kati nga Emboozi olwadde naye mu kulwalaako obusobozi tobulina bumala kikakatako si kwegayirira kikakata ssemateeka ekiragira omubaka oyo okufuna okujjanjabwa nga palamenti ekoze eki nga palamenti yenyini yemujjanjaba kuba mubaka ekiwulya gyaba alimu ati nkugambye kyonna ati kugambye okwegayirira okwo kyengi kyenkulaze nti abavunaanwa okutta abantu bamaliriza banyonyola muntu omu okiwulira naye nga constitution kyebadde egamba nti omubaka alina okukola ki wano tewali constitution era omuntu ayogera wuliriza ati wuliriza nze kyebadde ngezako okulaga nti constitution egamba nti omubaka oyo alina ekyo kituufu immuniza alina ozikola ki ozifuna bw'aba alina okufuna immuniza zonna ezo zalina okufuna era palamenti yamusayiningiranga omubaka so so muli w'embuzi okugenda okujjanjaba yamusayiningiranga mubaka kakati ekirala gwe omulala akirabira mu nkola endala eno eyaabwe ye yakirabira mu buli bw'enguzi naye fe abakirabira mu mateeka tugamba nti yamusayiningiranga mu kino nga mubaka kyembadde nkulaga wali nti avunaanwa okutta omuntu ezo capital offences avunaanwa okutta abantu abasukka 30 olwaleero wajja ng'ate atesa na muntu omu abantu bali pateyo abantu bali abaafani abayabatta kubanga ne mukuteesa kuno saakakasizanga bagamba nti oba mugende mwetondere ku bantu b'e Masaka oba katuyiteyo bano be mwateeseza tabo babasonyiwa nze mbadde ndowooza ebyobufuzi bino bisanamu obukugu ekyo kyekisooka ate bisanamu okwegendereza omanyi gavumenti y'abannakyemalya kyesinga okukola kumalamu bantu suubi ng'era ebizanya mu bukodyo bwonna okulaba nga abantu bagwamu ki n'abantu bebaligaye nti ono omupuga waffe ne baga mubi nnyo kakati eddira abantu ab'ensa nesooka nebafuna engeri gyebakwatamu nebamalamu abantu obwesigu bwabwe eri abantu nebukola ki nebuggwawo kati obuggwawo ye nakyemalya kyekiro omukulu kyeyayogera n'agamba nti eyo nupu nja kugimalawo si nupu yokka kino kibadde ne mu DP kibadde ne mu FDC fe nga tukyali bato nga DP z'amaanyi gyokagiraba bwatu bwagenda azimalawo kabaka kodoka abannakyemalira mbadde nsaba bannabyabufuzi okuba n'eriisa eriraba ewalako okusinga kati webalabira nga bakola obukodyo nakyemalira bwakola buleme kubayingira nnyo ate kubategula kubanga ono omusajja aludde mu byobufuzi era obukodyo ayina bungi abamu babiyingira buyingizi abalala babiruddemu ate ngenda kubulya n'ekirala ekisembayo
ngenda kubuulira ensolo gye tusinga okufuna wano mu Uganda regimu olwawo nnyo mbuuza lwaki tufiiriddwa bannabyabufuzi abalungi abaali balina okukola enteekateeka ennungi senga regimu yali ekyukakyuka abannabyabufuzi abo mu kulwawo ennyo babasiiza enziro bakoze ekiraba ne basiba nga bakoze eki nga babakyaye so nga ate at first baali balungi nga nebintu balina ebirungi ebirowoozo. Okay, nze ngamba ekintu kimu nti buli omu ebyobufuzi wobirengerawo biri omukulu Ssenyola teyeetaagisa nga si gwalimu kubanga mukulu Museveni takyaswala aswaza buswaza kati gwe mpozi nga watoyagala abasajja batu babeere emyaka 5 gye babala naye nze nga enteeseganya ziba zaabaddewo bateese balabe ekyokukola n'ensonga kindi engaji zitambulamu mpozi nga tuyitamu wano ku sipiidi jagwa entalo saawa zino ziberuseewo muno zirekawo ekibiina kakati kubanga nalabye Nambooze n'omukulu Abedi Bwani entwala gye beetwala abaabalonda sigala tugamba ekibiina kyaffe tukirekawa so njogeranya mu speed entalo zino zirekawo ekibiina mwana falo dakani kakati ku nsonga eyo yennyini gy'oleese njagala kusooka kutereeza ku nsonga eno njagala kwogera kutegeeza nti eggwanga lye tulimu saawa zino abantu njagala baleme kuggwesa mu bannayuganda suubi ekitulwanya kyonna kuzzaayo eggwanga lino ku nkola etambulira mu mateeka oli kasita gamba ebigambo bino natandika okumalaoso nagamba constitution tekyakola constitution weeri yatondebwawo era gye tulina okutambulira wabula bino byabannaffe byakaseera buseera ekitulwanya tumenya constitution n'enkola ebayita rule of law nga tugenze ku nsonga eyo yennyini dankani njagala tukkirize tugaane buli ewali ekirungi n'ekibi kikola kibaawo ng'olwana okufuna ekirungi era nezibayita stumbling blocks oba ebiziyiza bijja kulabika kubanga buli lubanga mulwana ku kirungi era wabeerawo nebitagenda mu maaso bulungi wabula enkola eri bweti nti olw'okuba buli muntu ayagala okulaga nti waliwo ekikolebwa ekirungi tukomekereza munda muli nga bwe nakugamba eri mu kusooka Museveni bw'alina amaanyi na buli kimu era waliwo ebintu ebimu byagezaako okujja akube mu kibiina wano waffe bino byolaba byenkugamba bino byolaba ebiri mu nuupu ate mweraremu gye birina okusinga mu nuupu wabula enjawulo eri kimu ani afuga amawulire owulire ani afuga amawulire Museveni yafuga amawulire ne media houses ne social media ne media houses kakati ne social media zirina era ba bloggers bangi abaguze ani atakimanyi ezisingeza no enkalala z'aba bloggers azirina zasasula ne ssente bana banupoloza ani abasasula so njagala okkirize tugaane tukkirize nti bino ebiri mu nuupu lwakuba nti abantu balina laavu y'ensi yaabwe n'abantu kyova olaba obiraba ewali okulwanagana kwa ddembe kyekyo okulwanagana people struggling okulaba nga bateekawo embeera y'okukyusa eggwanga era kyova olaba entalo gwe z'ogamba zirabika ekibiina zikirekawa bulemba nga mulina kye mulwanira nze nsuubira ekibiina kigenda mu maaso olw'ensonga nti abantu bali mu kulwana ku lw'obulungi okutereeza kye baagala ekibiina n'eggwanga libeere era kyova olaba waliwo obukuubagano buno kasita ayogera ekitasanyusa ng'onaateekawo embeera ekitereeza ekibiina kya nuupu kiddamu ekibiina kya nuupu obukuubagano buno buli wakati w'ekibiina Abedi namulabyeko nga asirenga n'omuguwa ne Namboozi era sheeyo yawedde bulungi saawa zino okuba mpuuga kuyitirivu naddala oluusi mu babloga ba nuupu n'abantu abatali okuba abalala naye Levikom kino kiggwera wakirekawo ekibiina ndamumanya ekikamu kyayogeddawo omanyi nekitava kuseeri namoto yakufuga ebisanja nambe mukyakuna ebijjudde bisatu naye nga waliwo nekyekitundu waliwo ekyekitundu waliwo kyeyaweza bakola
mukyala Namboozi ono mukyala amanyi ebyobufuzi era ekimuntu ebyasobola okumuwesa kaadi ya Nuupu kubanga Nuupu yali ayagala abantu amanyi ebyobufuzi ab'omuzinzi bwenna mulabye ejjo TV nga binkana n'omukulu abeekiwani nawulidde okwennyamira mu mutima ngange omuwabuzi wa Namboozi owalisiganya ebigambo ekibuzo ky'obuuza kiri nti ekibiina kikireka wakusaidi yange ekibiina kiswala buswazi ekinadde nga mutandikwa nti omukulu pulinsipo ayita abantu bano wano ekibiina kirimu kweswaza era gye binakira omanyiddanga omuntu wanyiiga akola ekyobusiru oba omuntu wanyiiga ayogera ekiba ekiri ekimu kyandi yasirikira ojja kugenda okwekanga ng'ofunyeyo omutulula nga gamba addinza ekibiina njogera byange kubanga kaadi nagulangule addinza ekibiina njogera byange kubanga abantu bange abannonda ate ekibiina sibe kyagala nkole kitegedde kubanga omunyigiriza nnyo n'omugisawo kyadde yasirikira kubanga olajja kugamba nze pulinsipo tubeera mu miitingi ayagala nkole bweti yinza ate abantu bange abannonda baagala nkole bweti so kati mu mbeera yonna saaga tokkiriranye ekibiina kiri mu kuswalawo olina agamba nti omubaka asobola okubeerawo nga pulezidenti waliwo ekibiina kyayagala kirala naye nga n'abantu abamu abalina kyebaagala nga kubanga walabako pulinsipo ng'agamba nti buli afunye sente miliyoni 240 azizeeyo tukade nga lwe yazikwata kakitegeeze no tosobola kukwata kanyanduza nembeera balongo era mwawukanamuko mu ntegeera omuntu aba nentegeera nga ye kati ekibiina kino obudde tebunabakulwa kubanga ekirungi ekiriwo nti pulisiteni puroguramu agirkikakasi nantisabye ssebo owekitiibwa Bobi yita abantu bano kubanga gye bigenda okugenda eyo mu maaso juga ebbanga litambula mugendagenda mweyuza tutuke 2026 ng'abanga tebakyaliwo oli agayinja independent naye singa abayita kati wabaawo okuteesa nze ekibiina kiyinza okutereera bwega munjogenyango baga nti balabise kati bali mukweta bo benyini bali mukweswaza ate bo benyini bali mukweswaza anti Namboozi y'omu ku bakyala nze bengobere bannabyabufuzi era we musanga ku TV njagala ntuule mpuze kikyayogera kati we musanga ng'ate ali mukwanyisiganya ebigambo n'omuntu omulala nfunamu okutya ng'ate bonna bannabyabufuzi nfunamu okutya ne nga nti abantu bano ababiri olaba bali mu kweyuza waliwo ekiri emabega kibalwanira waliwo ekiri emabega kibalwanira ninake njagala okugamba gakiiko eki programu ewagira bulungi abakulu boogera nasanze programu yatambudde omukulu oli oyo omugali bwe yabadde atandika sho yagwedde ebigambo bino yagambye ndi wanno byenjogera olwaleero byogera ng'omugalatiya nga soogera kintu kyonna kikwatako n'okukibiina kyange ekyaki sentimenti ekyetegeeza oba omaze okweyawula ku kibiina ontegedde oba omaze okwogera ebigambo ebigamba nti byoyogera toyina kyoyogerera kirungi ku lw'ekibiina ku lunaku olwo wabula yagamba byenjogera mbyogeranga nze kubanga yaloledde yali ayinawo ensonga ezigamba ye yali aleese ekyokuteesa agamba nti ffe tulina okuteesa n'ekibiina ky'NRM ku lw'okuta kw'abaana abafundira mu makomera owulira David ekigambo era kyokuola byafunye okutakkaanya ne Namboozi ng'agamba nti ebigambo ebyogera birina okuba nga biva ku kibiina kubanga ekibiina kiba n'ennono kwe kitambulira gwe oba okikiikirira buli platform gy'okoze eki yogezeeko otegedde bulungi akyentegeddemu wano ekitegeeza ono ekibiina kyali kyagala bali Segirinya basibe kuba nga epodi gyempuliddemu nga tetulabidde bulungi David omusajja ono yajja ani abe yamuvuddeko n'abaga nti bannaayo bwekiba okutaba Segirinya twetaaga kwogera na pulezidenti Museveni atuwulire kikyasigaaba tuteese naye abamuvuma obulogi ate ye teyagamba nze ate nange yagamba era abaana bonna nze abali mu komera aberi kyakola nzikanye nakyo wopya tuteesa na pulezidenti Museveni babate nzikanye nakyo era aberi muyimirire mabega ninga abateese n'omukulembeze w'eggwanga babate kubanga kale Segirinya batadde abantu babeka ne waliwo omwana yabeeranga ku Segirinya yavuganga pikipiki omweru kubaga iranyirika maaso ga kalenda awo lwaki bonna tebabatadde anti kiri aberi kye yali aleeta ati bonna babate
kakati nze mu mbeera mugano kiwuliriza nze mu mbeera yabona w'amaddankani ekibiina kiri mu kweswaza nga kyo ekyo gyatusooke tubijjewo ekibiina kiri mu kweswaza bw'abanga nabedi wanu ng'asobola okugamba nti wano ŋŋenda kwogera nga nze omugalatiya kitegeeza waliwo ebirala byayagala okuyisaawo nga ye ebibadde bimuluma abyogera nga ye kubanga abantu bano bombiri nga oyinza okugamba nti wano ebyobufuzi kuba tutudde wano bawayogera mupuliriza nnyo kubanga kibe nti abinsingako era mubuuza muga ekyo bwe kito bwe kyali kati abantu bano bannabyabufuzi abagundiivu ababiri abantu bali mu kwewalabula kitegeeza ne wayisa omufumbira naye agenda kujja afuneyo ate omuntu omulala ne badde mukola ki ogenda okukakkana ng'ekibiina kigenda kusigala nga bagenda nti omabegakabo baga nti ekibiina kya nubu kyasinza okukola likodi soka kifuna abaka bangi yasinza okukola embaga kitegedde bulungi kakati omuntu agenda aleeta ebintu ebyo so mu mbeera yonna nenja kusaba bubwaire atuze abantu bukyali kubanga bonna mirandira gyeyo enkata ziveewo okay muganda wange mawa entale ziri mu nuupu zirekawo ekibiina nga tuvudde mu leeta ate simanyi ki ate ki naye zirekawa ekibiina nga kyo ekya nuupu saawa zino kyandibadde mu kwetereeza kubanga tukyalinayo akadde akagenda okubanga tutuuka mu 2026 dankani osanga ng'omuntu yenna agamba abaana be tinaye okusera kirungi kuba newagundi basera oyo omanyanga nti alina ekikyamu kubanga nawiddeko agamba nti aye entalo ne mwene alemu gye ziri ne waffe zibeereyo kati afaanana n'oli omusezi agamba nti ewagundi basera naffe tugende tusere oyo aba alina ekizibu kubanga okusera si kiki si kirungi entalo eziri mu nuupu tukkirize amazima tezirina we zitwala kibiina sina kibiina naye ebyobufuzi by'eggwanga mu maaso bye tulaba nti ekibiina kya nuupu gye tutunuulidde okuggyako ng'omuntu anoonya kuwaanibwa anoonya ngeri gy'atayagala kwogera mazima naye omuntu oba oyagala okwogera amazima otereeza ekintu ekibiina kya nuupu kye tulaba ng'ekibiina ekiri mu buyinza ku sayidi y'oludda oluvuganya entalo zekirimu tezirina gyekikola zekitwala kuba toyinza kuŋŋamba nti olwokuba tunoonya ekirungi ate tulina kukubagana munaakituukako mutya ng'ate mukubagana ekibiina kya nuupu kirina kusooka nekyetereeza nekiva mu ntalo mukkirize tugaane mwami Kyagulanyi mwami Sseggona mwami Mpuuga entalo z'ekibiina ezitandise tezirina gye zigenda kitwala kubanga jjukira ti abantu abo buli omu alina abamugoberera kubanga tibali nnyo ku Mpuuga olw'okuba nti Mpuuga yalina sayidi ya palamenti nejjukira nti sayidi ya palamenti eyo Mpuuga naye alina ababaka abamuwuliriramu ate ng'ababaka abamuwuliramu bantu bankizo okuli bamuwanga Kivumbi kale ne wabayo n'ababaka bano abagamba nti nze pulinsipo kyagamba kyenkola ki kyeŋŋamba abo nabo ne bakola ki ne babeerawo ate ne babeerawo abatali babaka bamwami Lubongoya nga baga naye ababaka bano tebatuyambye nze mbadde nsaba ekibiina n'okukikolebwa ekiti ebintu ebyetaagisa nga byababaka babirekera abaki ababaka ensonga nga zikwatagana mwami Mpuuga yalina okitambuza mu sayidi y'oludda oluvuganya mu palamenti nga z'ababaka zitambule naki n'ababaka ensonga nga za bukulembeze obwekaamu obw'ekitebe kya nuupu omuli Balubongoya baani n'abantu abalala bali mu bitundu bye simanyi bwe mwalonda nabo batambuze omulimu gwabwe nga balina ogutambuza ye mwami Kyagulanyi atunuulire nga gundi kyagambye Dankani atunuulire batakoze bulungi ate batakoze bulungi yabayite bagamba nti sekita yammwe eno eri bweti ne bweti naye ate totuma ono omwogezi yani Mufumbira agende ku TV awalalire nze ndowooza tujja kuba tetutambula buki bulungi kubanga ekibiina mukkirize mugaane bannayuganda bakiramu essuubi bakirabange ekisobola obbanunula nga kyegase n'ebibiina ebiki ebirala naye mutandika okwekuba kigenda kuba tekirina gye kibatwala aba bagamba nti wali ekirungi waba n'ekibi balina okulwana no mulina kukkaanya
omukulembeze wa Nuupu abeere mukulembeze wa Nuupu nti avunaanyizibwa ku kino avunaanyizibwa ku kwogera ate si buli luli balina nno enkola bwe balondera awo omwogezi nga omanyi luli yabavangayo nga buli muntu agamba nti omwogezi wa Nuupu egindi ng'omwogezi wa Nuupu esse muto naye ne bagenda ne balonda ani ne balonda omwogezi awo nno ne batambulamu bulungi kubanga buli omu eyavangayo buli kintu ekyafulumanga mu ssennyonyi twamanyanga nti ekyo kyeki ekyekibiina naye kati ate batandise obba ku kintu ekyo era ssennyonyi akyogeddeko naga nti nze ekintu kyenjogedde bwe mba nkyogedde kitegeeza babadde banonya principal lwaki tannabaako kyakola kyayogera ng'ate omwogezi yayogera luli nga babata naga nti nze bwe mba nvuddeyo nenyogera kitegeeza mba njogeredde ekibiina era ne principal naye aba akoze eki ayogedde ekyensaba obutatwala nnyo buli muntu mu sekita mwali akole omulimu gwe Edi Mutwe oba yali mugw'abakuumi abeereeyo taleeta birowoozo bya kubaka ba palamenti kukugamba gwe mwami Kyagulanyi ate se Edi Mutwe kujja kukuba bwama kyo kimanyi naye gundi akola bubi Edi Mutwe asigale ku kya security Mpuuga akwataganye n'ekintu kye bayita palamenti bw'abanga yakulira abaka ba palamenti Lubongoya bw'abanga yakulira emirimu n'ennyanzi nakikukunga abantu naki abo nabo bakwate ekyo bwe mutuula ku mmeeza mutuulire sekita ezitakoze bulungi sekita ezitakoze biti bulungi muga nti abaka palamenti wano temukoze muti ate nga muli mu kisenge mweggalidde so si ku TV. Okay, muganda wange namba obukubagano ebikonde n'obutakwatagano oli mu kibiina kya Nuupu bulekawo ekibiina Dankani teri kulwanagana kakube mu maka kuleka okulwanagana kakube mu ggwanga era amawanga gabaddemu entalo Somalia ne Congo balaba bajjudde wano wabe bafutukayo ako kubaita okulwanagana zino internal conflicts ezibeera wakati mu bibiina munda kasita obunyolagano obujja munda nga waliwo abakubagana ebiseera ebisinga obungi tulina kusala magezi ate amangu omanyi Dankani kebe paneno gye tuliko yinza okumala ewiki nga sikulikesi newabeerawo gwe nsobola okukubirako buli lunaku newabeerawo gwe nkubira mu nnaku 3 newabeerawo gwe sikulikire ate nga funa tukolera wamu mu nkola ey'awamu tunoonyamu omuntu mukenunulamu muganyulo omugaso gw'ayinamu gwe tukenunula muba MP betuyina mu Nuupu kubanga abantu bano si ffe twabakuza bazze bakulu ne gye bavudde awamu wabaddeyo entalo era ekibiina ne kiyulika kasaba wulya DP weeri n'owulya UID n'owulya ate kati biki DP broko kwe bukubagano obwo mpaka weekoze eki bweyiriseemu okitagala kyenkugamba ekintu kino bwe kijja mu Nuupu tulina kisala y'amagezi ng'obudde bukyakola ki bukyali olw'ensonga nze mbadde njagala abakulembeze abali mu Nuupu tuddire obukugu bw'abantu bano be tuyinamu tusinge kubajjamu mugaso gubalimu era kino Museveni akikola bulungi atya Museveni ye waakwata omuntu yenna ng'omuntu oyo abadde ku opposition bw'agenda ewuwe amugjamu mugaso gumulimu wamala omukanyulamu n'afuuka ekikamulo ng'asuula kakati omuganyulo ogwo asooka naga nti gundi olwo ng'abadde antawaanya obukugu bwe buliwa bw'owulira wadde bwa minisita bw'owulira gundi bamulonze bw'owulira gundi akoze bw'ati be bamongo b'owulira okiwulira b'olanya bonna baava eno mu opposition bamala bajjamu omugaso ogwo ng'akola ki kasita abanga tokyalina mugaso ng'asuula kubanga omuntu aba ne period wabeerera n'omugaso omugaso ogwo wobeerera nagwo olina okugosereza kkiriza obagaana simanyi ngeri gye kitambula naye tukyetaaga abantu bangi ffe mu Nuupu okusinga newe kiri bampuuga bonna bakyali ba mugaso babedi walika bonna bakyali ba mugaso kuba tubeetaaga bannamboze bonna bakyali ba mugaso tubeetaaga mukwetaaga twetaaga abantu abakugumbya obufuzi gyekisooka twetaaga abantu abawangiridde ku ligimu eno nga bagimanyiiko kuba ne Museveni kye yakola bwe yatwala yasooka kufuna Samusoni Kiseka bakawanga Semogere abaali abakugu n'abakenunulamu omugaso bakawanga n'asuula amaze okutendeka abale ekiwulya babidandisa lina abajjamu omugaso n'akasuka
omuganyulo ogwo gwe twetaaga nti buli muganyulo ogwo tugenda tugattako kyekibiina okufuuka ekyamaanyi. Ebibiina birina enkola ebimaze okufuuka ebyamaanyi, naye ebiseera ebisinga obungi enkola eno bigikozesa munyina buyinza. Waliwo ekibiina kya South Africa ekyavaamu omukulu Zuma, Jacob Zuma, bwe yali afuga okumujja ku bukulembeze omujjamu obwesige, bagamba nti omukulu ono yayisizza mu pulezidenti w'ekibiina amaaso, nga chairman w'ekibiina se yali pulezidenti, naye eri ekibiina bwe kyali kikola ki nebedi obaani oba pulaani eyo eba ya kibiina ng'era abakugu bagikola ki bagimanyi. Agenda ayogere pulaani yaffe awalala newankubadde munaakyusakyusa naye tebisobola tabula nga mukola ki nga mbadde mutambula. Kakati ate buli muntu gwewejjako oba wejjeeko olumu n'abagoberezi bwe kubakkiriza obagaana buli muntu alina abagoberezi. Ate ffe tetusinga twagala abantu abalina abagoberezi abagenda okugatta ku kibiina. Nze mbadde nsaba bwe nti kubanga nze kyemmanyi pulezidenti wa Nuupu ono puroguramu agiraba bulungi, ababaka ba paalamenti aba Nuupu bagiraba bulungi, kulwokwawolo twogera ensonga ne batukuira ne ku masimu muteeseza buki bulungi, badde ku drawing board. Ensonga ezimu ezitasaanye kujja mu midiya zidde mu kisenge, tunoonye we twawabira we tukyamidde era tunoonye we tutereereza. Bwe tunaamala okutereeza tuveeyo n'enkola esobola okugobererwa omuntu nga bagamba nti kyeyayogedde eri noono kyagambye eno, tuleme kwetemaatema. Naye kirala kyebadde nsaba nyongereko katono, sitala nnyo okwagala kwongerako. Olaba entalo ezaaliwo Namuganza okimanyi bamugoba. Paalamenti nnamba ekitundutundu ne kigamba Namuganza akole ki agobwe. Naye ono kyayogedde yabagamba ono omusajja n'akyemmalira yabagamba naga nti akakasonga kemuliko eggwanga sirekakola ki sirekaagala ebya Namuganza mbusimanyi kye eggwanga lyagala birala. Mu ggwanga mulimu ensonga nyingi ezisinga ekintu kyani kya Namuganza. Namuganza mumuleke tutambule era kyobola ebya Namuganza ne biggweerawo. Tolabe bantu bamuvuma ku social media, towirayo bamuwerekereza bigambo. Kati bano babedi wanika ne Emboozi bandibadde bayitiddwa dda mu disciplinary committee bwemane mugirina mugituwe ng'abantu bayiga empisa ng'abaliyo tebeewulira tebeematira nga nze bayinza obeera wano nga David omunaye tamumatira nga nange simumatira tetusobola kwekulembera. Okitegedde okujjawo nga tuba tulowooza nnyo. Nze ndowooza beekolemu omulimu bafune discipline committee oyo gundi bandibadde babayise dda bannamboozi naye bw'ogitulamu ani agituulako? Ani? Polisi yenyini ng'ate yagyetuluddeko. Bannamboozi wano program gyakola kuti basasulwa bali ku peroolo oba bikola bikyeyagalire? Tebali ku peroolo. Bakikola lwa kyeyagalire. Basobola okubayita naye babanga basasulwa. Bakozi bati. Naye babanga basasulwa toyinza kubayita kubatuuza bagakiga naye bali mu kukola olwo. Kale tugende kuto Emboozi nze njagamba ekintu kimu nti byonna tubikola naye tukkirize ntukolera abantu. Tokkiriza ate gwe kennyini abantu gwe balinamu essuubi malamu bantu essuubi. Pulezidenti w'ekibiina omukulu Robert Kyagulanyi bano abantu beeta naye bayite batuuze wansi mumanye kuba ate NRM bweba naye erina obukubagano bwayo nga busigaleyo mukava nebwekwetu si alwaki ffe twanika obusiina bwa. So nsaba busabi kino kikome kuba kijja malamu na Uganda amaanyi agambula abali bebeekuba ate olufu ate mu ffe nnyini abalina akazindaalo abalina ne kamera tuleme kulowooza mbu tutegeera nnyo okusinga abatulaba. Tetutegeera nnyo okusinga abatulaba naye gwe oyagala likes oyagala viewership tojja kulowooleza bannayuganda nti osinga bamusinze n'okwonoona ekibiina. Buli abeera yalowooza nti yalwanira ekibiina kumba okisula busuutula kuba olina kamera olina microphone abantu bakugoberera. Naye waliwo ebimu bye bitwogera ku kamera wano ne tuyisaawo nga bimala muntu maanyi. Oli abadde awo ekitiibwa mukulu mpuuga n'asanga janka n'okuba alina ka microphone ne ka kamera ate atyoboola mukulu mpuuga atyoboola Sseggona atyoboola Emboozi. Ekina we kigenda kuleka kibiina. N'olwekyo nti
tutunule nnyo bye twetaaga mwami Museveni kubanga atuviira ku ntebe tulabe ku bukulembeze obuddako ate tutuna okwerwanyisa kwekubanguko kijja kuba akale ensonga ezaaliwo wiiki ewedde omukulu yali wiiki ewedde omukulu Dr. Jose Chameleon shoti yasobola kubaayo enkuba gyeyava yatonyera eddakiika zaalinga 3 naye ekyewunyisa ti bweyamala okutikula tenti netikula stage teyaddamu kutonya nekomawo bijja ebigambo ebyayogerwa omukulu Gravity omutupi yavaayo yakuba bukubi gudikudde neyeyagala nakati akiyagala era yakubyemu n'oluyiya so simanyi kitwala music industry simanyi omukulu Gravity waba simusezi ayinza okuba mulogo olw'ebintu kuba toyinza kulanga naye baafiiriddwa gwe n'ofulumya embuutu ebweru n'okuba nosaako ne disco n'odigida oyinza okuba tomwagala naye kiyinza okusigala nkikumira mu mutima so ensonga zino nga bwe zaali Alpha ziraba bulungi nnyo ageze kubeera ku social media kakati Duncan ebintu bizze bitambula kuva wiiki yali Friday njagala tukkirize tugaane oba owalana Joseph Mayanja oba tomuwalana twagala tukkirize nti music nga enkundi eyawamu Chameleon atatyeko ettafaali ddene kuva ddala music gyeyatandikira paka leero wekiri tukkiriza nti Chameleon alina okusomoozebwa kungi ye ng'omuntu naye tekimugjaako talent gye twagala omujja mu gye ng'omuntu oba ettafaali gy'atadde ku industry ya music nga Chameleon ffe tuba tumutunuulira tumujja ku level eri egamba nti alina obunafu buli ne tugamba ne industry yagitaddeko kubanga ffe tusinga omwetaagiraawo Chameleon si munnabyabufuzi oba tabisobola ge mazima oba oyagala oba toyagala kikkiriza ebyobufuzi tabisobola era tabimanyi naye ffe kyatunzi kyaffe abantu abali mu art industry nga bannayuganda kikkirize oba kigaane naye daga njagala tukkirize tugaane mu myaka gino egize gitambula tufunye abantu bangi abatalina bitone bimala abantu abo abatalina bitone bimala be bayimbi bosanga sebo terera be bayimbi abo abatalina bitone bimala bazze batawanya industry eno bakoze batya be bayimbi bosanga ye nga anoonya kuyimba ku ngombo ekuddewo otegedde abayimbi abo mwe muli bannaffe nga boolaba abataakinga abayimbi abamaze okukola amaanyi abamaze okukola legacy abamaze okukola omukululo ogw'amaanyi batuuka ku top bo buli kaseera banoonya bwafuna hype mpalampyani siina oluyimba mpalampyani nfune vibe ngende mu studio mbeeko kyenkola ki kyenkola abantu abo bali bangi Duncan bamanyi saagala boogerako kubanga ne waliwo ne gwe twayogerako wiiki eri ewedde era ye ng'anoonya olw'okuba nti music yatabuka n'embeera yaggwawo era anoonya gwawalampa ali waggulu asobole okufuna abantu bakole ki bamumanye so muganda waffe Gravity with the due respect n'ekitiibwa kyemuwa abadde atambudde ne bw'oba onoonya okuba ow'amaanyi ate towalampa b'osuubira nti bakusinga wabula nsuubira nti wali badde obeekwatako okufuna layini naawe okola ki muogwa so nze nkivumirira newankubadde abantu baba n'obukuubagano obwabwe munda naye waliwo ebigambo byeyogera nga either bwe bitakusuula bigenda kwongera kukunafuya mu bantu bategeere nti endowoozayo erabika erina ekikyamu Duncan ku muntu yenna yali ayinvesinze mu music nga bw'omumanyi n'ebizibu by'ayina ne ssente zaatwala tosobola kukeera ku makya gwe n'ogamba nti omusajja ekivulu kyebale kyakoze eki kyamusaze nalaba abasajja ba legend abamanyi obuzibu bwa music n'okulumwa n'okusala music kwakola omuli bamisa kisemakula omuli abasajja bonna ab'amaanyi nga newankubadde bamanyi challenges Chameleon zaalina ng'omuntu naye nga bali mabegawe nga bagamba kituufu omusajja ono azze n'ebisoomozebwa alina byakoze bitali birungi naye ku lunaku nga luno lwetusolooza naffe tusobola omusasula byakoledde ki industry ya music tuli naye show eremeddwa okubaawo olw'ebintu buli omu byeyakola ki beyamanya naye gwe n'ovaayo posti n'ogamba nti posti yeegamba ekyakayeeba mukama yeebale
oba kikugwanidde. So it was a disappointment for us nga ffe abakkiriza nti music wa Uganda alina okuva ku daali aliko ne Gravity ng'omuntu kyali kya buswavu nnyo, era bwe yalabanga kimulidde nga takyalina kyagamba bantu badduka emisinde bannayuganda balowooze nti omukulu abadde alina oluyimba lwakola ki lwayisaawo, era amangu nadduka mu studio n'akola oluyimba. Naye ffe tubagamba nti music ono nga mwagala akule, tujjewo embeera egamba nti njagala kuwala nagundi nga rap music gwe twali tuyinedde ebiseera biri ebikadde Duncan ebimanyi mu America newala. Abantu kati boogeza music, bannayuganda bawe music, fulumya music omulungi, muleme kukola ntalo size twetaaga, kubanga entalo ziremeseza tukyalina music mulungi lwakulooza nti abantu balina kukola beef. Tewakyali music tobola ba art industry ekoze eki ekkakkanye. Abakola beef by'ebisala bya Bebe Bobby Wine ne Chameleon bakola beef nga ne music bakola ki bamulina, naye mwe mukola beef olinda kuyimba ku ngombo. So muleke tu disappointinga mutuwe music bannayuganda bagala kulya music matuga. Okay, David Go. Ekyaliwo ndongo mukulu yasobola kubaawo ebintu ebyayogerwa side aboogera ebirungi n'omukulu gwaffe yavaawo nga ye musomesa. Ekisooka kya byonna nja kuwaba mugala wo kati nze siri mwagizi wa Gravity era siri Gravity naye Gravity olumba olumira ezaali mu studio oluyinza kuwomya lwaliyo azali ndumayi gwaliyo naye kaakati Gravity ekintu kyeyakola yateekayo post nga tayogedde nti Chameleon kati ffe nkosa mikwe gyaffe nga muganda ebawatira okuganda kati kwegosa mugwe naye ye post ye yaliko penya Mukama asasula oba nolimanyi baluyita naye nga tanaddeemu Chameleon. Naye kati ab'obuwongo obugazi aliko kugenda nga bagaye ate ategeeza kino ate ategeeza kino olawo olabako moto ti mu nju yingi ate ekikula kyewakola basomanga moto ezo kakati gwe n'okivula n'okizza mu Luganda. Mwami Gravity bw'abanga kye yali ategeeza nange kyegategedde yakola ekintu kiri kubanga Duncan endongo eyo ogiraba ate oyo omukazi ayinza okubaspendinga miliyoni ezibiri ayina nakayimba akapya ate kalungi Mwami Gravity ekirungi ekiriwo nti Gravity eyomu bayimba ndowooza ne papa abakyasinza okuteekera show zaabwe amanyi obulumi obukirimu kati simanyi oba yakyogeza mutima ki oba mutima ki, naye ekikulu kya byonna Gravity kyateekeddwa okumanya nti endongo ya beef naddala ku muntu ng'akusinga yaggwawo, kubanga Gravity okufuna amaanyi oba okweyongerako nga Chameleon amuddeemu ate Chameleon tayinza kukola kuba kati sawa yaleero ali bizi ayinza obutamuddamu ate Chameleon nga ye omuntu naye alina kyaliza alina ebisomoza byayitamu ebitali birungi naye ku lunaku ng'olwo fena tusooka ntumbikakogagulawo mu kisenna takusaidia omutegesi n'ey'omuyimbi netugaa ni Chameleon w'olusa yali yafunako ddala ekitundu naye ayinza okuba nga fokasi ate si yasse tewabula abantu be yali abateeketeekeddwa okubawa kubanga nze Chameleon nani yali omukwali abali okugenda okulaba netugalingana okugigula kugi era nze ndowooza ekyo gyesaako okugulako tikiti obulamu sigulako tikiti kasooka mbaawo gwegwasoose nga njagala genda kugula kulaba era yafunira bana tutaduzira naye nze nja kusaba kulako waba ayagala kugula music wa beef kakati abantu bayinza ndowooza okugenda mu kuba oteekeddera okunoonya banno anonye ba Victor Kamenyo agenti Emboozi kubanga ye rigimu ye yeeyo ate kati ayin skin ate yo ya kasobola ate akyali mwana kati guno muzanyi ate Gravity abaka so Gravity wafuna nda agent Victor Kamenyo Emboozi ogumuzanyi gusobola okunyuma kubanga bana abasajja nabo bekwatanga bali basatu naye nga bebayimba byonna byaki byanjawulo naye nga beeronda nti bamaanyi ono yabasaako omukisa kati sawa ya music wa beef okumuzza kiyinza nno okutwalira ebbanga
yakwata abantu abasinga abayimbi oyina obutamunenyeza olw'ensonga Gravity music wa amawulire era luno lwe luyimba lwe yayimbyeko ndowooza olulungi oluyimba lwe lulungi soke nenyimba zonna ng'ezaafulumye endowooza ezo nnya olwa Bebe Cool olwa Chameleon olwa Big Eye olwa Gravity eziriwo ttaano n'obashiba oluyimba n'olwa Spice kwewuli ate yayimbye yadde anyumya bunyonyi oli yaleesega kale ennyimba ziriwezi ennyimba waliwo oluyimba lwa Gravity lulungi n'oluyimba lwa Shiba ekisimu kyammwe kiriki mwagala kulwana ogamba mulimba lwono ogamba tolimba kasasiro Olimba lwa Chameleon olupya baluyita batya? tomulidde olupya olwa Chameleon tobuuza nnyo ennyimba zitamanyi uganda Spice oluyimba kweli w'amaanyi osobola kuyimba lutambayimba lwa muno n'ogamba oluyimba baluyita mbawulira kale tujja kubawulira akale essaawa ya leero waba tujja kubawulira akale essaawa ya leero mwami Gravity bifu yennenyimbo baluyita ate nze ndi muyimbi tokola bifu mu nnyimba z'abanno nkugambye ennyimba ng'ezaafulumye ttaano ennyimba ziri bbiri n'olwa Chameleon ngambye oluyimba lwa Bebe Cool olwa Chameleon olwa Big Eye olwa Gravity n'olwa Shiba ennyimba ziriko mmeka lwelukulembedde soka tukwendooza omaliriza soka tukuomaliriza mbadde kiriya mwami Salufalu ngambye bwenti ngambye ennyimba ttaano ezafulumye nange nengamba n'olwa Spice nenkugamba kuliko ennyimba mmeka bbiri ennungi oluyimba lwa Gravity n'olwa Shiba ennyimba nnungi kitegedde bulungi Chameleon yayimbye oluyimba simanyi oba ayimbira lusungu yadde obaliko obukyamunyizizza Chameleon oluyimba lyono sawa tegedde bulungi kati nga tukivuddeko ate Chameleon bayiza Chameleon tetumubanja kati mu industry music tetukyamubanje otukivaako ekyo music wa Gravity wa mawulire kino kyali mu kukola ye kimukolera kubanga omuntu gwe yeeripyeko omusoga akoba ati maadi maleeyi kino kyagendako kubanga osaayo olaba omusajja Simakula n'avaayo n'olaba Keti nga zze n'olaba Bebe Cool nga zze nga bali mu kunyolwa gwe n'okola posti eyiyo nga tekwatagana bantu bali omuntu olaba nga agikubiyemu emitu otagijjaayo oteekeddwa okwetoola ekirala ekyanyiiza Dankani era ekyanyiiza mu conference zino ze baakola kwe kukansolinga sho zino ez'emabbali baali bazireka ne zitambula kubanga zaali zigenda kufuna abantu nga bangi ekisooka kya byonna embala waliyo emmotoka z'empaka ng'ate abantu shoya Chameleon bagyesunze kati ssaawa kuba ziba kutambula jjukira eruwera lyakola Valentine kanoza kasonga Valentine wabula nti bano abakiteesaako nga nti meeting eyo zaali Mwami Musa Kavuma ne Bebe Cool bano abakiteesaako basinga kutunuulira sayidi ya muyimbi omutegesi tebamutunuulira nnyo kubanga lwalala akendeeza ku expense singa weyagenda embala yanasobola okufunamu omutwalo n'agenda gigende yalifunyewo akasanvu oba 10 yezi n'agenda erwo n'afunamu 15,000 abadde agenda akyusa ku expense kati omukazi ono okuddamu okuteekateeka ebintu bino biwetagisa okubeera kutemunda na 100 ate ekisinga okusumbwa abantu biifu ya Gravity ne Chameleon biifu eno etaligamu extra za Gravity ezaali ehoyima manye omukazi oyo ayagala Gravity muntandikwa ne bamumulemesa ng'omanyi babuloka nakubekokola nakubenkula paka omukazi yagulaanyi kati entalo gye entalo zalengera mu bizinensi ekirala waliwo omukulu ono yaziguddemu ono oyo bambadde simumanyi kakati mwami Bushington nze mbadde nja kumusenge gyali nti producer abeere musitagita kubanga wano abayimbi bangi abakoze abantu ebikolobero abayimbi bangi bayinsho z'abantu nga mwami oyo tavangayo kugamba sikuddamu kuba nnyimba zaabwe
simanyi ekyogedde omanyi kati obuzibu bwe twafuna mwami Duncan naddala bano bamuzeeyi abaagala sobola okutera ku kyalo bakwata buli muntu ajja n'osanga akuleetedde omuntu simanyi we nabinoonya simanyi naawe kati weebuuze ab'amawulire ddala nga oluwa amawulire onyuyi otya mu kamera n'ogamba n'owulya ng'oli ayogera ebintu byebi nosanga okyabulidde Okay. Bwana Mawa. Wani. Ensonga za gravity Chameleon. Dagani nali ndi mutoto tawo nga ndi emyaka baja alinga mu 5 nali ntegeera ne mpira omusajja bamuyita Mobutu Seseko bamuziika ayimiridde lwaki tugambye nti bamuziika ayimiridde ebyewuunyisa bingi ebibeera mu nsi naye nga birina ebibigoberera. Mobutu Seseko oyo yafuga nnyo abantu ebbanga eddene nnyo naye nga abantu b'e Congo bali mu kubonaabona ne bamuziika ng'akoze ayimiridde. Kati bwe tudda ku kitu kya Chameleon ebbanga lyembadde mu nsisiramawo stage nejja nga bamaze okuzimba na zino ezembaawo ze twakolanga nga Segirinya nako tikirabangako ng'emenyese so neyetabaayo naye stage bw'abanga yajja neyemenyeka ku buseera bwennyininyini obuseera byennyininyini ebya show estage nevaawo negenda so neyetabaawo kyekiri ekya Mobutu Seseko kyegambye nti bamuziika ayimiridde ebyewunyisa biba mu nsi ne babaawo Abaganda baga nti okali addakadda dda Abaganda abo nno baali bagezi naye nze sijja kufaanana n'abantu balala kuba buli muntu alina endowooza ye. Chameleon asaba okimanyi nti Chameleon asaba era musale kyaki namba emu asaba Chameleon akeera n'asaba ne mukyala we okimanyi n'owa booda oli asaba owa booda we yakuba emiggo okimanyi naye akeera n'asaba oba n'asaala naye okimanyi nti ezo essaala zonna Katonda yaziwulira. Chameleon yakuba owa booda akeera n'asaba ng'asaba Katonda abeeko Chameleon byakola ki byamutuusaako ate ne Chameleon akeera n'asaba naye n'asaba byasaba. Kati ekyatuuse Chameleon tebyabadde wa booda naye yabadde Katonda esiteegi nekola ki nevaawo kitegeeza ali Katonda kwabo abaasaba beggambye abana alinako gwe yawuliriza. Omanyi uliriza omutegesi waayo bugi yali simusabi adi uliriza ebintu ebimu tulina obitunuulira mu ngeri endala tebala abantu balwawo otegeera ebintu byange babitegeera luvannyuma nnyo. Owa booda oyo yasaba Chameleon yazaayiwa sso z'abantu nga basaba n'abalala nga basaba waliwo abantu okwetoloola Duncan weewalanga nnyo abantu abakwetoloola nga bazze okuziikirako naye nga bazze kuziika kulaba nti ddala Duncan afudde okimanyi nti abo nabo gye bali oli najja nga n'aziika naye ng'okuziika azze kulaba bagenda muziika mu lubugo bagenda n'avaayo ng'anyumya nga gana bannaye tetwalidde nakulya nga yazze kusunga. Kati Chameleon abamwetoolodde abasinga tolooza nti bamwagala n'abaagenza okukungubaga abamu bazze buuzirwa agamba n'akola ntya naye nze ekyasinze okunduma mu sso ya Chameleon Katonda kye yasasudde oba yasasudde oli eyasaba owa booda oba yayanukudde essaala ya Chameleon saategedde Katonda yayanukudde ani okitegedde naye nga Katonda kwabo alina byakoze eki bwe yayanukudde naye nze sso ya Chameleon yannumyeko abantu aba asooka ye mukyala eyakudde ssente ze n'ateeka muki mu show owokubiri yoona omukazi n'omwami n'omwana abazze okutunda obunyaanya abazze okutunda enkoko bafune okuweerera abaana baabwe abatasobodde kukola mulimu ogwo kubanga ye Chameleon alina gy'addukira esijjafaanana balala nja kwogera kyempulira naye omukyala ono agenda kuddukira wa oli yabadde asubudde enkoko z'ennya oli yabadde asubudde enkoko z'ennya agenda kuddukira wa
okitegedde agenda kuddukirawa oyo omukyalo ono gwe nalabye ng'akaaba n'amaziga promota agenda kikavalinga atya kuba nalabye Chameleon we yabadde agenda atunda tiketi namulabye ng'ali mu bamongo ali eri simanyi ba sipiika nga ebyo gye nabyatambulira okitegedde nawuliddeko nti ali mu basudiiri eyo so manya abamu kijja bayisa byolensonga nti bantu byo ba Chameleon naye nga nze njogera mazima era abamu bayinza okuba nga nebyenjogera wano babigyeko dda naye Chameleon nze nkugamba nti teyafiiriddwa nga bakyala bana batalina gye basikira Chameleon banza oba bamubuze n'ekiro ne bamuyingiza entebe namugamba nti Chameleon naye omukyalo ono abadde aweerera abaana batunda ennyaanya zeyo abaana abagenza okutunda enkoko abagenza okutunda soda abo bannumye mu sho ya Chameleon naye nga nze Emboozi kaŋŋamba esaala z'abantu zetukera netusaba owa boda naye yabadde asaba ndi Chameleon asaba Katonda n'anoonya gwalina okwanukula ensonga bwe zitambula temeteme dindako akalaba Duncan nakalaba abantu abawerako ku nsiko mu bizibu ebyenjawulo naye nasangako omusajja yali mugagga nnyo ng'ali ku ndiri nali nkyali muto nagenda taata wange okumulaba taata yali agenze okumulaba kubanza kirakati nali simanyi ne byabulwadde naye yamugamba nti embeera gye ndimu esanyusa busezi yali mulwadde namugamba kiggu namugamba embeera gye ndimu esanyusa busezi kitegeeza omuntu ali mu mbeera esanyusa omusezi aba atuuse kufa ng'omusezi yekka eyesunga omulya yayinza okusanyukawo wakola ki waali Chameleon yagudde ku kikolobero ffenna ne tukyewuunya era kyova olaba abamu ne bagamba owa booda abaa ne bagamba alyose abaa ne bagamba alabye abantu babadde attitude zifaanagana bwe tudda mu saidi ya music buli muntu era ategesako ku kivuulo oba okugula ku muyimbi oba n'omuyimbi yennyini okwesitula ng'otegese show bwekola ng'eya Chameleon wakoze teri atafulika n'akaaba newabeera mugumu wano mu bantu wadda mu kisenga atulika n'akaaba kubanga omuyimbi olumu oba yeesitula ow'omutegesi aba yagala kufuna ssente ze yeewoladde amabanja gamutudde mu bulago n'ebintu ebiringa ebyo kubanga luwo n'aba akaabya emiranga aba ategese kufumba mmere kutunda busooda nabo ng'obusobozi ayadde bukola ki bukomaawo kibi nnyo ekyatuse Chameleon naye munnange ffe tukkiriza mu nkola ya Katonda nti kyakola kyonna kituufu era Katonda olunaku lumu yalaga nnabbi engeri obwenkanya bwe bubeera n'amukwata n'amutwala kabira akaali ku mugga bwe yamuteeka kabira akaali ku mugga n'aleeta muzibe omuzibe omusajja yajja nga muzibe akoonakona kaggo najja akunywa ku mazzi newabalawo omugagga yajjira ku mbalaasi ng'alinako ensawo y'essente n'agitikkula n'anywa ku mazzi n'aleeta omwana yajaliza okusana amazzi n'alaba ensawo ya ssente n'agitikka n'agenda ono omugagga bwe yakomawo okunona ensawo ya ssente esanga omuzibe amugamba ssente zange ziriwa nti ate ziriwa zonsaba omugagga n'anyiga n'atematema muzibe bw'atematema muzibe nabbi namubuuza obwenkanya bwo bwe buliwo obwo mbulira obwenkanya bwo toyina bwenkanya n'amugamba obwenkanya wanguubo oli yamuziba amaaso yamala kututta taata w'oyo omwana gwolabye mpadde sente naye ng'omusajja taata gwe yatta yali ampeereza nnyo omwana oyo kupakirayo yafa teyanvaamu nakati ate oli bwe njigyeko sente ye yagaana okutoolamu ekimu ekyekkumi kati nze nkyetooleddemu kyonna bwe bwenkanya bakatana bikola ki ebintu bino abaganda bagamba ebikolimo by'enkoko tebitta kamunye zifa kuba tewali kizirya naye wakuba zifira netuziraba omuntu ebiseera ebisinga obungi bulamu buno nga tutambula n'ebikolwa byaffe naye tugezeeko bitereeza ebiseera ebisinga obungi oyinza okufuna disaster kubanga ngenda kubuulira ekyagudde Chameleon mwawangalidde mu ndongo ne David ne Duncan mumuziddemu wali agambye takirabangako so nga ate enkuba etonnye mu Uganda esinga n'eyo naye enkuba yazze netikula siteegi gali kwoleka n'egikuba ku ttaka n'ekererawo
Bashuli achembagaba. Kakati tutegeza mbera bobuki. Ngambe kusaidia ya music tumusasira kumutegesera ki. Naye olumu naye nga naye omuntu yeterezi okusinzira ku mbeera gyakola ki gyayitamu. Era nze Chameleon naligambye mu bulamu bwange akyuse simanyi oba akyasobola. Naye akyuse abeerera ddala omuntu kwa Chameleon mu music mu Uganda bw'omenya asooka tasukka wakubiri. Ngambye omenya asooka aba wamuwangudde wokubiri tasukkawo. Kitegeeza asooka oba wakubiri. Mu music yasooka. Okitegeera kye ngambye. Mulungi nnyo. Mulungi nnyo musically. Naye ayina okwetereza ng'omuntu. Olumu walina okubawo mbeera ebaawo. Abantu batuuka n'okujaganya. Naye kye simanyi. Chameleon yakola ki Gravity? Yamuma drop. Yamuma drop. Kubanga kadate post ya Gravity yo nagivumiridde. Abali mu mulimu ogumu. Bo teyalikoze ekyo Gravity. Naye tumalinde enkuba lwena atwale. Naye nze kyengamba nti amayinza omuntu ne bwanyiiza oba nabwakola ki waliwo oluusi wenda banga si asaana okubanga afuna ekizibu ekito lwansonga nti ye tafiirwa. Omuntu agamba Chameleon akoze ebibi bingi simanyi Chameleon naye mu kintu kino tafiirwa bwe yasolooza dda. Mu kubanga yasolooza Atunde emmere abo. Madamu ono yani big yafiirwa era yakuseba. Saa zino bw'ogamba nti Chameleon asisulira bibi yakola yalina kyasisulira n'eki oli yali mukisuli ebibi ya Chameleon n'omukyala abaaleeta emmere bikibiki. So byonna nze nsaba Katonda apyame ennaku z'omwezi 24 tushwereewo ate tugende tuwagedde okutegeeza Chameleon buli anyumira music wa Uganda kubanga naye ngaga bwagamba nti omuntu bwagenda okugula Stage twakoze nnya. Tugenda kubeerako ensonga gye tubeerako endala mukulu Geosteady abazzeemu okubanga bagulana ne mukyala we era bamaze okugulana nalayo post etansanisizza nga Geosteady agamba mukyala we nti kino sigenda kukyogera tofaayo kino ogende Malaysia ne Dubai sijja kwogera ky'oboononyeeyo ane ndaba nga akuba maama w'abaana be nekisimanya nti ennaku zino tukyatya kuswaza buswaza kuba omuntu yena ne bwakukola ki ng'alina abaana bo waliwo ebintu byolina okwerekerayo ng'omu simanyi ekintu ekyo. Muganda wange Faruku ensonga za Primah zirabye ne Desire. Kakati dakani ngenda ku nsonga eyo badde nsaba nzikirize onakeerabire naye badde nsaba nzikirize bayiseewo nasanze abakyala bali ku kashi jimu bino bikugamba saagala nnyo kirekera abakyala banne balaba emboozi mu kati nnyo ojja kunsonyiwa okukayisaawo wakati ne balaba nnyo emboozi mu kati ku kashi jimu eri sayidi zaawo. Akati nga tugenda ku nsonga eyo kyannaku Yesembayo tugende. Nekijejigera maaso. David, ina kyenkoze ekibi. Natubira kuba kulabinga. Kakati nga tudda ku mulamu ogwo gukino kwa Geosteady dakani njagala tukkirize obulamu waliwo embeera gye tuyita eyannamaddala reality. Geosteady ne Primah babadde mu bulamu ensi yonna bwerabyeko kubanga ebintu byabwe bibadde mu mawulire open ensi yonna erera kubanga bano bombi bantu ba social media era obulamu bwabwe babutambulizza nnyo mu mawulire. Naye njagala tukkiriza dankani nti lwakuba abantu abamu tebabeera na mukisa kamera kubatambulirako. Naye dankani obulamu bwonna joje alina bwe yakozeemu ensobi nzikiriza nti ebintu ebimu bw'oba ne mukyalawo naddala ng'omuyinamu abaana kubanga abakola social media zino ebintu tebiggwayo nti ne bagiba myaka 20 era bijja kulaga nti some point nti munnange olina wakolera ensobi n'oyogera ebigambo ebitali bya bugunju. Naye dankani bano bannyinaffe boolaba waliwo embeera gy'otuukamu omuntu n'akunyigiriza n'akuswaza n'ogumira n'otuuka ekiseera n'ogamba naye wanne lwaki mpulira nfa ekizimba n'ogamba obudde butuuka kanjabye ekizimba ne mpulira nziira
njagala tukirize tugaane Geosteady bwe yayawukana ne Primah bwe yagenda ewa Henry Geosteady yasirika era yakuuma obuntu bulamu bw'ekika ekyawaggulu abakulu abo Primah n'omukulu oli akola ku Galaxy Henry beeyisa omukulu gundi Geosteady bamulumya naye anti bino waliwo kye bayita okwekaza Geosteady olw'okuba nti ayina erinnya erisinga ku bano bonna yatuuka ne yeekaza naye nga musajja wattu bamutadde mu ngeri etamanyiddwako na mu mbeera yonna gye yava so ebintu byatambula naye ndowooza nga kye bagamba what goes around comes around Geosteady yasirika n'anoonyawo ng'alinda olunaku lwali esasuza era kino kyenkugamba bw'osinza statement ze yakoze yabadde alinda olunaku lwali esasuza Primah okwesasuza si kya buntu bulamu oba si kya bugunjufu naye abantu abamu bakikola era ne bawulira emitima gyabwe nga gikkakkanye kubanga omuntu asobola okufa olw'ekiziiro ky'abaalimu Geosteady yatuuse mukundi egamba nti Primah ekibaddewo kimala onswazizza ekimala onkoze ebimala obudde buno kankweyambula enseetegere kubanga tulabyeko emabega nga Primah bwe yava ewa Henry nga ye akomawo ayagala kudda wani wa George ne George olwedde Primah bwe yagenda George nafuna omukyalo mulala era ensi ebadde emulaba ku lunaku lwa Valentine omukulu bwe yayabiza n'agamba mukulu byonna tubiyiseemu omukyala muyina naye ndaba olabika mu mawulire osigadde olaga abantu tukyali fembi era n'obulamu bwange bwa mukyala wange oba mazeeko eddembe oyagala ensete erowooze nti gwe mukyala wange era tukyali fembi so ndowooza George ng'oggyeko ebimu byewandisa ebigambo ebinafuya ebitalaga buvunaanyizibwa naddala ye ndowooza ku baana mu future yeeyambuddeko Primah nze gwe ndowooza ye yabadde alowooza nti gufuuse mugugu eri obulamu bwe n'okumuta atambule obulamu bwo nga tewali kimukutte. Okay, ensonga za George ne Primah oziwulidde saagala nnyo okubiddamu naye olina abalabi bakujajinga ate noga maama w'abaana bange simanyi future ate yamweyambe mwami Geosteady ne mukyala wo Primah nga lunakukola kintu kyonna kyowandika ku ssimu yo kuba essimu yo lowooza abaana boyina mu mukyalo ono lowooza omwana boyina mu mukyalo ono singa anaatuuka mu myaka gy'okuba nga asobola okusoma message eno nalaba kyowandika ku maama we agenda kutunuulira ati madamu Primah nga tonnaba kulowooza lwegera kwabukana nebbaawo ekintu kyowandika ku ssimu yo bwomwaka kifaananyi singa omwana we anaaba atuuse emyaka okuba nga asobola okusoma message eyo nalaba message owandika ku taata we ogenda kuba omuwadde ekirowoozo ki nze nnogira ekirowoozo Dankani George ono abadde naye okudda kwa Primah kwamusengulako George naye ate obadde wegana nakulesa George ali akati ekizibu ekiriwo nakyogerako maize nembaga waliwo ebyobeera nga byabulimu naye nimweta busazi bw'embaawo kati nga twogere ku bya music nateekeddwa kuwulira kubanga tafulanga anti abadde musika nayogera ebyokujeregerera ajeregeredde kujeregerera kiveeko kibinnyo obudde music waliwo katolanga kyo kibaddeko ekyakula fizika miliyoni waliwo abaana abazanya bakwisawo nyimba zaabwe kitegeera kati Primah okola yadda munange George bimwe badde butambula naye waliwo abantu mu music nga music waabwe endongo yaabwe yo eteekeddwa okubeerako amawulire ate ekyadde ku George kati yakitandise yagenza okukola nti singa ataayo oluyimba amawulire ne gatambula lozanga booking zeeyongera era mu bbanga eritaliggeere ojja kulanga yaradde yalutadde kaakati mu mbeera yaalwo omanye abasajja beddawo balinga abasajja bagezi nnyo abasajja abo omukazi we yagendanga n'anoba emyaka ng'egi n'azaala n'omwana ebbali naye omusajja tunaga ndi okusa ku bizibu byempiseemu
ngenda mu mukwano omupya guyinza okugaluzaga mukyala ate ebiseera bisinga abakazi bano bagenda bwa busungu era tubakozeeko naye nga ekintu kyonna kyakola akikola mu busungu ofuna kyasobola noyogera naye n'akomawo musobola mu kukwatagana kubanga George ekintu kyakola ekyo si kyangu nno omukazi okugenda n'akomawo mu bavubuka tekisangika era nze namutya musajja nnyo era nali njagala nnyo okulaba George ng'asisinkanye mukulu Henry engeri gy'ayinza okumubuuzaamu kati George oyo mubazira nze muteeka mu kifo kya mukulu bayita amuza George naye muzira mubazira abeera mu kya amuza wa mu kya kenzo abeera anti kati abo kati waliwo awo amuza waliwo kenzo waliwo katumba kati mulimu abantu boolaba nga beetaaga okwebuuzibwako nti obufumbo obwo buli butya kati nze njanyo okuddaawo mubuuzeemu ku mukulu womukyalo nalebo nambuuzi oba pulesa tezimukuba osaloolega mukazi wongera omukazi yakabangala omusajja naye mugumu nnyo kuba nsimulako yadde mawulire ng'ayogera kati ebintu by'obufumbo bino George oba asalawo n'oddira mukyalawo kulima nga tewali akukasi ate nga n'okumuwanga ali omukwana tewali yakuyita nze mbadde mbasaba ensonga ezimu ezimalire mu kisengo basi kyekimufuneyo abantu abakulu babuulire kubanga amawulire tegazimba Primah ayagala kamera naawe oyagala kamera kati mugenda kubeerawo mu wiiki nnamba nga Primah bw'ayogera nalinnya ennyonyi negenda gyogiraga ati yalinnya ennyonyi yali agenze kukola kino ebintu ebyo kuba gyogyakosazo naga nti webakola endongo yakwata emiriyo n'agiwa Primah Primah n'abuuza emiliyoni kyeki naye ayinza okuba nga yamuwa akasimo nga maama w'abaana be kati oba Primah oba yali ayagala kiwato awo kyesimanyi naye mu byonna nziddange nekyenzikiriza mu bufumbo nti amawulire gano tegazimba bufumbo n'owoba ofuutya amawulire mabi nnyo 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 bokusaidia bagabakolera naye abaana bano kubanga ebintu byetuteekayo mu bbanga lya myaka 5 omwana wa George waba alina emyaka 5 ajja kuba aweza emyaka 10 ajja kuba akwata smartphone ng'asologera anoonya buli kimu mami yawandika bwati ku dadi agambe dadi yaddamu bwati mami kati omwana abeerawo ng'ali confused kati chance okwata obubi omwana agenda ne maama wamala ne maama emyaka egi kata aba kuonona bwono ali confused kubanga Primah yagenda nti omukyala abaddewo yali akola ku reception yali mukyala wa obutali musanvu kubanga twali ifo bituufu tugenda kujjanga bakazi omukazi omufuna ono yasobodde agenda okubeera omutuufu naye nze nandisabye George Geosteady ne madamu kulamusa tumuve mu mawulire kubanga muyina ekibagatta wakati wammwe ababiri ekitagenda kuvaawo. Okay, atuyanza amugana ya mawe nsonga za Geosteady ne Primah ensonga za Geosteady ne Primah tuzogedeko ebbanga naye nebikumaine ekyo kyaleese nze Uganda eno waliwo abantu nga bo balina kutambulira ku mawulire era ng'abeerawo n'agamba yiza kati era bannayuganda ffe tulina okuba beegendereza ennyo okumanya nti ono kyakola alina kigendererwa ki waliwo omuntu abeerawo n'agamba nti nze kati bankoze ntya tinina kuvuma Katikkiro ye n'avaayo nga agenda kuvuma Katikkiro kati nkoze ntya abantu okumfolowinga bwe mpaana Bobi Wine oba akoze ekyo oba akoze eki nze kankole ki kampaane ng'ali awo naye Primah ne bbaawe balina ekintu kimu ekyendaba kibaagala ennyo baagala nnyo amawulire ate mu kwagala amawulire ne bagayingizaamu ate ebintu ebibatyoboola kubanga singa bagakola nga tebayingizaamu bintu byatyoboola okwerangira okukola kyandibadde kiki kirungi ne bagaagala naye ndeeta gye bagaleetamu yennyini ate ne balema okusengejja ne bawunzika nga beeyogeredde ebisongovu beerangira kati bamala okwerangira ebizibu ebivaamu byebyo ebyokulaba nga abantu batandika okubateesaako nga beeswazizza eri eggwanga nga beerabidde nti ate kujja kukeera enkya nga purofayiro yaabwe ejjudde kazambi mwene ate ne mu nsi muno danga ndi bakuba nti okyali mumukaku naye oyinza okuba nga okyalaba ekiro waliyo abantu nga bo okwejaawa nga kizibu goli agenda n'ayenda n'agenda n'afumbirwa n'adda munaana ogw'ekiro naye ne beekuba n'empi ne balwana naye nga bo balinga abagamba nti kapaani yaki nandongo nga buli omu teryata munne ng'amulumba ne gyagenza ate n'akola eki amuddire so
abantu abo ababiri kigendererwa kyabwe bwe tunagenda tukinoonye nnyo kiyinza n'otubula tuyinza lowoozika nga tukoze eki nga tetukifunye kubanga babeera nnyo mawulire ng'ate ensobi batwala mawulire oli afumbiddwa amaze avuddeyo ono amafune omukazi omulala ate amaze addidde oli egamba biri awo neddakiika emu nti twawukanye ensonga zaabwe zetaaga nnyo kusooka tulina olumu zibaala okuzogera kubanga basusse okukola obubadi oba banoonya nnyimba oba banoonya kinebe kyenjagala okubalabula begendereza ebintu bye bakola bayinza okuba banoonya pushinga music naye ate ebigambo byemuwerekereza nga mugenda mu mawulire si birungi eri future yammwe gye bujja nga mwandibadde muzikiri sijja nnyo kimalako budde naye nze endowooza nambe Geosteady ne Primah bewerekereza ebigambo nga biyitirivu nga bikaba biringa omususu yankani omusajja yenna ayinamu ensi bamulabira mu kunyiiga. Mu kunyiiga wano abantu basinga okukolera ensobi kaaba omukyala era okusalawo okugamba nti tosalangawo ngusungu ennyo oba musanyu eringi byesaze obiyinza okola bitali bityo kubanga dankani ekitiibwa kya mukyalawo wayina okikuuma mu ngeri yonna. Omukyala omala omuzaalamu omwana aba afukirira mukyalawo ne bwagenda n'afumbira ow'amatini ne bwagenda ew'amawa si lwasigala akyali mukyalawo. Naye dankani ekizibu kye tulina mu bannayuganda oba kati n'abantu b'ensi bayonoonekamuko agenda naddira ensonga zetalisanye kuwulira n'aziteeka ku mutimbagano. Ku mukazi tekyewuunyisa olumu bagamba akwatibwa busuumu naye ku musajja kyewuunyisa munaye wakikola bagamba ono ali atya kubanga ekitiibwa kyonna ekyo Geosteady kati nabwakola tajasobola kweyambula Primah mukyala we mama wa mwana we kyova olaba ebimu newankubadde Primah olumu ayinza okuyisaamu Geosteady obubi naye ayina bireeta ya kisajja kikulu kuba mu magezi era aleme kulowoozesa bantu nti bwe tulaba Primah ng'alinnya ennyonyi kyaba agenza okukola kizibu nnyo kuba yali yakisotere kyokola e Malaysia nawa ekyo sijja kikola kitegeeza buli lwe tunamulaba ng'agenda nga tugamba agenze ku kiri kye yagamba okugula ennyanya okiwulira kakati nze ndowooza yeekumeekume era omukwano gwabwe bagujje ne mawulire olumu bakikole ku lw'omwana waabwe kuba ffenna tukikkiriza ndabiranye ekintu kyayogedde agambe Geosteady music abadde yagwa paka Primah wakomye omwana wattera wekiri Primah amaze kudda music n'asituka era ndowooza Primah giddena ku luyiiba si lwe bali ku cubana lweru lwaggiddeko okiwulira ne bagamba nti baddiŋŋanya ebiki bwe bitonyerera naye omukyala ow'obutaala nga Primah Geosteady kati ate alowozezzaako gwe yajja ku kaawunta bwe yateeka ewaka ono ayinza okukwata kyamusobola mu ntambuza ye ya bintu kubanga bano Primah alimu obujoozi kyolina okumanya bajoozi Primah omusirikirako amannyo bajoozi kati omanye abakyala abo Primah balaba bwamala okukwata ku ssente mawa oba tokyalina kyoyinza mumugaasa wewa waliwo abaziina abeetwala naye waliwo kati obulamu bwa Primah bwo bwakijoozi ava ku Henry wadde wakisteede wava wasteede wadde ajja kufuna n'omulala ogenda omulala ali kumedimo kugamba mujoozi mukubintu byakola byakijoozi Geosteady kyonna kyokola ne Primah manya maama mwana wo tomulangira bisuse sinakindi tomulangirira ddala kigumire ala ali kusasula. Okay. Nze ngamba nti ebyomunju bisigala byangu ogenda kukeera ku makya nga olina okunoonya Primah olabe ku baana oba Primah alina okunoonya ng'omwana amweta naye bwe bulijja ku makya omwana n'asoma positi watadde Malaysia ne Dubai siba nti omwana oyo ali kusomera ne bw'oba onyize nnyo sigazaamu ako obusajja ojja kusigala ng'olaba bangi abatakkaanya kyeva nti tewasangako nga Kenzo ne Rema bewandiikira ebisongo ku Facebook naye nga balina ebibanyiga aye nebagaba bya myaka ate nga bya myaka ekitegeeza so tubeere mu ngeri ekisajja kikulu
kisobole okuba nga bukimu kitambuza bulungi. Bampita Duncan obadde Emboozi mu kati olunaku olwaleero, mbaagaliza wiiki ennungi, mbaagaliza n'akaseera akalungi. 24 tugenda tuwagire Dr. Chameleon tugenda mujje bani tuwagire n'omukyala yabadde ategese kuba nze twala Dr. Chameleon twala wa mukyala ategese. Kantugira bali kamera kuliko omukulu wa Jingu ne omukulu gwe bayita muzeeyi mu media kasumali ena kusomeza 25 tugenda kuwali ku Fort Zemakinde tumuwagire Farouk tumiddeko mu America Mboozi kantumireko n'omukulu Martin ali ku kamera wano ayina empale gye bayita yakataasa n'akasweta gye bayita muno omulabi otya n'essaawa ey'amaanyi eri mu miliyoni akuuma takuumira mpeera